Endagaano empya eya Mukama waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo. Enjiri nga bwe yawandiikibwa Matayo, essuula esooka. Ekitabo eky'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo, omwana wa Dawudi, omwana wa Ibulayimu. Ibulayimu yazaala Isaaka, Isaaka n'azaala Yakobo, Yakobo n'azaala Yuda ne baganda be, Yuda n'azaala Perezi ne Zeera mu Tamali, Perezi n'azaala Kezulooni, Kezulooni n'azaala Laamu, Laamu n'azaala Aminadaabu, Aminadaabu n'azaala Nasoni, Nasoni n'azaala Salumooni, Salumooni n'azaala Bowaazi mu Lakabu, Bowaazi n'azaala Obedi mu Luusi, Obedi n'azaala Yese, Yese n'azaala Dawudi kabaka. Dawudi n'azaala Sulemaani muka Uliya, Sulemaani n'azaala Lekobowaamu, Lekobowaamu n'azaala Abiya, Abiya n'azaala Asa, Asa n'azaala Yekosafaati, Yekosafaati n'azaala Yolaamu, Yolaamu n'azaala Uziya, Uziya n'azaala Yosamu, Yosamu n'azaala Akazi, Akazi n'azaala Kezekiya, Kezekiya n'azaala Manase, Manase n'azaala Amoni, Amoni n'azaala Yosiya, Yosiya n'azaala Yekoniya ne baganda be mu biro eby'okutwalibwa e Babuloni. Oluvannyuma olw'okutwalibwa e Babuloni, Yekoniya n'azaala Seyalutyeri, Seyalutyeri n'azaala Zerubbaberi, Zerubbaberi n'azaala Abiwuudi, Abiwuudi n'azaala Eriyakimu, Eriyakimu n'azaala Azoli, Azoli n'azaala Sadoki, Sadoki n'azaala Akimu, Akimu n'azaala Eriwuudi, Eriwuudi n'azaala Eriyazaali, Eriyazaali n'azaala Mataani, Mataani n'azaala Yakobo, Yakobo n'azaala Yusufu eyali bba Maliyamu eyazaala Yesu ayitibwa Kristo. Bwe gityo emirembe gyonna okuva ku Ibulayimu okutuuka ku Dawudi, emirembe 14, nate okuva ku Dawudi okutuuka ku kutwalibwa e Babuloni, emirembe 14, nate okuva ku kutwalibwa e Babuloni okutuuka ku Kristo, emirembe 14. N'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti. Maliyamu nnyina bwe yali nga akyayogerezebwa Yusufu, baali nga tebannaba kufumbiraganwa, n'alabika ng'ali lubuto olw'Omwoyo Omutukuvu. Awo Yusufu bba, kubanga yali muntu mutuukirivu, n'atayagala kumukwasa nsonyi, yali alowooza kumulekayo kyama. Laba, bwe yali alowooza bw'atyo, malayika wa Mukama n'ajja gy'ali mu kirooto, n'amugamba nti, Yusufu omwana wa Dawudi, totya kutwala Maliyamu mukazi wo, kubanga olubuto lwe lwa Mwoyo Mutukuvu. Naye alizaala omwana wabulenzi, naawe olimutuuma erinnya lye Yesu, kubanga ye yalirokola abantu be mu bibi byabwe. Ebyo byonna byakolebwa bituukirire mu Mukama bye yayogerera mu nnabbi ng'agamba nti, laba, omuwala atamanyi musajja aliba olubuto era alizaala omwana wabulenzi, balimutuuma erinnya lye Emmanweri, eritegeezebwa nti Katonda ali naffe. Yusufu bwe yazuukuka mu tulo, n'akola nga malayika wa Mukama bwe yamulagira, n'atwala mukazi we, so teyamumanya okutuusa lwe yamala okuzaala omwana, n'amutuuma erinnya lye Yesu. Matayo essuula ey'okubiri. Awo Yesu bwe yazaalibwa mu Besirekemu eky'Ebuyudaaya ku mirembe gya Kerode kabaka, laba, abagezigezi abaava ebuvanjuba ne bajja e Yerusaalemi nga bagamba nti, ali ludda w'oyo eyazaalibwa kabaka w'Abayudaaya, kubanga twalaba emmunyeenye ebuvanjuba ne tujja okumusinza. Kerode kabaka bwe yawulira ne yeeraliikirira, era n'ab'e Yerusaalemi bonna. N'akuŋŋaanya bakabona abakulu bonna n'abawandiisa b'abantu, n'ababuuza nti, Kristo alizaalibwa wa? Nabo ne bamugamba nti, mu Besirekemu eky'Ebuyudaaya, kubanga bwe kyawandiikibwa nnabbi bwe kityo nti,
naawe Besirekemu ensi ya Yuda toli mutono mu balangira ba Yuda, kubanga afuga aliva mu ggwe alirunda abantu bange Isirayiri. Awo Kerode n'ayita abagezigezi kyama n'ababuuliriza nnyo ebiro emunnyenye bye yaakamala okulabika. N'abasindika e Besirekemu n'abagamba nti mugende munoonye nnyo mulabe omwana bw'afaanana, naye bwe mumulabanga ne mujja mumbuulira nange ndyoke njijje musinze. Bwe baawulira kabaka ne bagenda, laba emunnyenye eyo gye baalabira ebuvanjuba n'ebakulembera, nejja neyimirira waggulu omwana waali. Bwe baalaba emunnyenye ne basanyuka essanyu lingi nnyo. Ne bayingira mu nnyumba ne balaba omwana ne Maliyamu nnyina, ne bavunnama ne basinza omwana, ne basumulula ensawo zaabwe, ne bamutonera ebirabo bya zaabu n'obubaane n'omugavu. Katonda bwe yabalabulira mu kirooto baleme okuddayo eri Kerode, ne baddayo ewaabwe mu kkubo eddala. Laba, bwe baamala okugenda, malayika wa Mukama n'alabikira Yusufu mu kirooto ng'amugamba nti, golokoka otwale omwana ne nnyina oddukire e Misiri obeere eyo okutuusa nze lwe ndikugamba, kubanga Kerode ajja okunoonya omwana okumutta. Naye n'azuukuka n'atwala omwana ne nnyina ekiro n'agenda e Misiri n'abeera eyo okutuusa Kerode bwe yafa, ekigambo kituukirire Mukama kye yayogerera mu nnabbi ng'agamba nti, nayita omwana wange okuva mu Misiri. Awo Kerode bwe yalaba ng'abalaguzi baamuduulira n'asunguwala nnyo, n'atuma okutta abaana b'obulenzi bonna abaali e Besirekemu ne ku nsalo zaakyo zonna, abaakamala emyaka 2 n'abatannaba kutuusa egyo, ng'ebiro bye yabuuliririzaamu ennyo abalaguzi bwe byali. Awo ekigambo nnabbi Yeremiya kye yayogera ne kiryoka kituukirira bwe yagamba nti, eddoboozi lyawulirwa mu Laama, okukaaba n'okukuba ebiwoobe ebingi, Laakeeri ng'akaabira abaana be, so teyayagala kukubagizibwa kubanga tewakyali. Naye Kerode bwe yamala okufa, laba, malayika wa Mukama n'alabikira Yusufu mu kirooto e Misiri ng'agamba nti, golokoka otwale omwana ne nnyina ogende mu nsi ya Isirayiri, kubanga abaali banoonya omwana okumutta bafudde. N'agolokoka n'atwala omwana ne nnyina n'ajja mu nsi ya Isirayiri. Naye bwe yawulira nti Alukeraawo ye kabaka w'e Buyudaaya ng'asikidde kitaawe Kerode, n'atya okuddayo. Naye Katonda bwe yamulabulira mu kirooto ne yeekooloobya n'ayita ku luuyi lw'e Ggaliraaya, n'ajja n'abeera mu kyalo erinnya lyakyo Nazaaleesi, ekigambo bannabbi kye baayogera kituukirire nti aliyitibwa Munazalaayo. Matayo essuula ey'okusatu. Mu nnaku ezo Yokaana Omubatiza n'ajja ng'abuulirira mu ddungu ery'e Buyudaaya ng'agamba nti, mwenenye kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Kubanga oyo nnabbi Isaaya gwe yayogerako ng'agamba nti, eddoboozi ly'oyo ayogera waggulu mu ddungu nti, mulongoose oluguudo lwa Mukama, muluŋŋamye amakubo ge. Naye Yokaana oyo yayambalanga engoye ez'ebyoya by'eŋŋamira nga yeesiba olukoba olw'eddiba mu kiwato, n'emmere ye yali enzige na mubisi gwa njuki ez'omu nsiko. Awo ne bava e Yerusaalemi ne mu Buyudaaya bwonna n'ensi yonna eriraanye Yoludaani, ne bajja gy'ali n'ababatiza mu mugga Yoludaani nga baatula ebibi byabwe. Naye bwe yalaba Abafalisaayo abangi n'Abasadukaayo abangi nga bajjirira okubatiza kwe, n'abagamba nti, mmwe abaana b'emisota, ani eyabalabula okudduka obusungu obugenda okujja? Mubale ebibala ebisaanidde okwenenya. Temulowooza kwogera mu mitima nti, tulina Ibulayimu ye jjajjaffe, kubanga mbagamba nti Katonda ayinza mu mayinja gano okugafuuliramu Ibulayimu abaana.
naye kaakano embazzi eteekeddwa ku kikolo ky'emiti. Buli muti ogutabala bibala birungi gunaatemebwa, gunaasuulibwa mu muliro. Nze mbabatiza n'amazzi olw'okwenenya, naye oyo ajja ennyuma wange yansinga amaanyi, sisaanira na kukwata ku ngatto ze, oyo alibabatiza n'Omwoyo Omutukuvu n'omuliro. Olugali lwe luli mu mukono gwe, naye alirongoosa nnyo egguliro lye, alikuŋŋaanyiza eŋŋaano mu ggwanika, naye ebisusunku alibyokya n'omuliro ogutazikira. Awo Yesu n'ava e Ggaliraaya n'atuuka ku Yoludaani eri Yokaana amubatize. Naye Yokaana yali ayagala okumugaana ng'agamba nti, nze neetaaga ggwe okumbatiza, naye ggwe ojja gye ndi? Naye Yesu n'addamu n'amugamba nti, kkiriza kaakano, kubanga kitugwanira bwe tutyo okutuukiriza obutuukirivu bwonna. N'alyoka amukkiriza. Awo Yesu bwe yamala okubatizibwa, amangu ago n'ava mu mazzi, laba, eggulu ne limubikkukira, n'alaba Omwoyo gwa Katonda ng'akka ng'ejjiba ng'ajja ku ye, laba, eddoboozi ne liyima mu ggulu nga ligamba nti, oyo ye Mwana wange, gwe njagala, gwe nsanyukira ennyo. Matayo essuula ey'okuna. Awo Yesu n'atwalibwa Omwoyo mu ddungu okukemebwa Setaani. Bwe yamala okusiiba ennaku 40 emisana n'ekiro, enjala n'eryoka emuluma. Omukemi n'ajja n'amugamba nti, oba oli Mwana wa Katonda, gamba amayinja gano gafuuke emmere. Naye n'addamu n'agamba nti, kyawandiikibwa nti, omuntu tabanga mulamu na mmere yokka, wabula na buli kigambo kiva mu kamwa ka Katonda. Awo Setaani n'amutwala ku kibuga ekitukuvu, n'amuteeka ku kitikkiro kya yeekaalu, n'amugamba nti, oba oli Mwana wa Katonda, buuka ogwe wansi, kubanga kyawandiikibwa nti, alikulagiririza bamalayika be, mu mikono gyabwe balikuwanirira, oleme okwesittala ekigere kyo ku jjinja. Yesu n'amugamba nti, kyawandiikibwa nate nti, tokemanga Mukama Katonda wo. Ate Setaani n'amutwala ku lusozi oluwanvu ennyo, n'amulaga ensi z'abakabaka bonna abali mu nsi, n'ekitiibwa kyazo. N'amugamba nti, ebyo byonna n'abikuwa bw'onoovunnama n'onsinza. Awo Yesu n'amugamba nti, vaawo genda Setaani, kubanga kyawandiikibwa nti, osinzanga Mukama Katonda wo, era omuweerezanga yekka. Awo Setaani n'amuleka, laba, bamalayika ne bajja ne bamuweereza. Awo bwe yawulira nga Yokaana bamuwaddeyo, n'addayo e Ggaliraaya ng'avudde e Nazaaleesi, n'ajja n'abeera e Kaperunawumu, ekiri ku nnyanja mu nsi ya Zebbulooni ne Nafutaali, ekigambo kituukirire Nnabbi Isaaya kye yayogera ng'agamba nti, ensi ya Zebbulooni n'ensi ya Nafutaali, ekkubo ly'ennyanja emitala wa Yoludaani, e Ggaliraaya ey'amawanga, abantu abaali batuula mu kizikiza baalaba omusana mungi, n'abo abaali batuula mu nsi y'okufwa ne mu kisiikirize kyakwo, omusana gwabaakira. Yesu n'asookera awo okubuulira n'okugamba nti mwenenye, kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Bwe yali ng'atambula ku ttale ly'ennyanja y'e Ggaliraaya, n'alaba abooluganda babiri, Simooni gwe bayita Peetero ne Andereya muganda we, nga basuula omugonjo mu nnyanja, kubanga baali bavubi. N'abagamba ati, mujje muyite nange ndibafuula abavubi b'abantu. Amangu ago ne baleka emigonjo ne bayita naye. N'atambulako mu maaso n'alaba abooluganda babiri abalala, Yakobo omwana wa Zebbedaayo ne Yokaana muganda we, nga bali mu lyato wamu n'ekitaabwe Zebbedaayo, nga bayunga emigonjo gyabwe, n'abayita. Amangu ago ne baleka awo eryato n'ekitaabwe ne bagenda naye. Yesu n'abuna Ggaliraaya yonna ng'abayigiririza mu makuŋŋaaniro gaabwe, era ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka,
era ng'awonya endwadde zonna n'obunafu bwonna mu bantu. Ebigambo bye ne bibuna obusuuli bwonna, ne bamuleetera bonna abaali balwadde, abaali bakwatiddwa endwadde ezitali zimu, n'ebibonyoobonyo, n'ab'emizimu, n'ab'ensimbu, n'abaali bakoozimbye, n'abawonya. Ebibiina bingi nga biva e Ggaliraaya ne Dekapoli ne Yerusaalemi ne Buyudaaya n'emitala wa Yoludaani ne bayita naye. Matayo essuula ey'okutaano. Bwe yalaba ebibiina n'alinnya ku lusozi n'atuula wansi, abayigirizwa be ne bajja gy'ali n'ayasamya akamwa ke n'abayigiriza ng'agamba nti, balina omukisa abaavu mu mwoyo, kubanga abo obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. Balina omukisa abali mu nnaku, kubanga abo balisanyusibwa. Balina omukisa abateefu, kubanga abo balisikira ensi. Balina omukisa abali mu enjala n'ennyonta olw'obutuukirivu, kubanga abo balikkusibwa. Balina omukisa ab'ekisa, kubanga abo balikwatirwa ekisa. Balina omukisa abalina omutima omulongoofu, kubanga abo baliraba Katonda. Balina omukisa abatabaganya, kubanga abo baliyitibwa baana ba Katonda. Balina omukisa abayigganyizibwa olw'obutuukirivu, kubanga abo obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. Mwe mulina omukisa bwe banaabavumanga, bwe banaabayigganyanga, bwe banaabawaayiranga buli kigambo kibi okubavunaana nze. Musanyuke mujaguze nnyo, kubanga empeera yammwe nnyingi mu ggulu, kubanga bwe batyo bwe baayigganya bannabbi abaasooka mmwe. Mwe muli munnyo gwa nsi, naye omunnyo bwe guggwaamu ensa, baligulungamu munnyo nnabaki. Tegukyasaana nate wabula okusuulibwa ebweru, abantu okugulinnyirira. Mwe muli musana gwa nsi. Ekibuga bwe kikubibwa ku lusozi tekiyinzika kukisibwa, so tebakoleeza ttabaaza okugivunnikira mu kibbo, wabula okugiteeka waggulu ku kikondo kyayo, naye baakira bonna abali mu nju. Kale, omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu, balabenga ebigambo ebirungi bye mukola, balyoke bagulumizenga Kitammwe ali mu ggulu. Temulowoozanga nti najja okudibya amateeka oba eby'abannabbi, sajja kudibya wabula okutuukiriza. Kubanga mbagamba mazima nti eggulu n'ensi okutuusa lwe biriggwaawo, ennukuta emu newankubadde akatonyeza akamu ak'omu mateeka tekaliggwaawo okutuusa byonna bye birimala okutuukirira. Kale, buli anaadibyanga erimu ku mateeka ago, wadde erisinga obutono, era anaayigirizanga abantu bw'atyo, aliyitibwa mutono mu bwakabaka obw'omu ggulu, naye buli anaagakwatanga era anaagayigirizanga, oyo aliyitibwa mukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kubanga mbagamba nti obutuukirivu bwammwe bwe butaasingenga butuukirivu bw'abawandiisi n'Abafalisaayo, temuliyingira n'akatono mu bwakabaka obw'omu ggulu. Mwawulira ab'edda bwe baagambibwa nti, tottanga, naye omuntu bw'anattanga anazzanga omusango. Naye nange mbagamba nti buli muntu asunguwalira muganda we alizza omusango, naye anaagambanga muganda we nti lakka, asaanidde okutwalibwa mu lukiiko, naye anaagambanga nti musirusiru, asaanidde okusuulibwa mu geyeena ey'omuliro. Kale, bw'oba ng'oleese saddaaka y'oku kyoto, bw'oyima eyo n'omala ojjukira nga muganda wo akuliko ekigambo, leka awo saddaaka yo mu maaso g'ekyoto, oddeyo osooke omale okutabagana ne muganda wo, olyoke okomewo oweeyo saddaaka yo. Yagalananga mangu n'oyo akuwawabira ng'okyali naye mu kkubo, akuwawabira alemenga okukutwala eri Katikkiro, so ne Katikkiro alemenga okukuwa omumbowa, era olemenga okuteekebwa mu kkomera. Mazima nkugamba nti tolivaamu okutuusa lw'olimala okukomekkereza n'eppeesa erimu. Mwawulira bwe baagambibwa nti toyendanga, naye nange mbagamba nti buli muntu atunuulira omukazi okumwegomba
ng'amaze okumwendako mu mutima gwe. Obanga eriiso lye erya ddyo likwesittaza, liggyeemu lisuule wala, kubanga kye kisinga obulungi ekitundu kye kimu kizikirire, omubiri gwo gwonna guleme okusuulibwa mu geyeena. Era obanga omukono gwo ogwa ddyo gukwesittaza, gutemeko gusuule wala, kubanga kye kisinga obulungi ekitundu kye kimu kizikirire, omubiri gwo gwonna guleme okugenda mu geyeena. Baagambibwa nate nti omuntu bw'agobanga mukazi we amuwanga ebbaluwa ey'okumugoba, naye nange mbagamba nti buli muntu agobanga mukazi we wabula ogw'obwenzi ng'amwenzezza, n'oyo awasanga gwe baagoba ng'ayenze. Mwawulira ate ab'edda bwe baagambibwa nti tolayiranga bya bulimba, naye otuukiririzanga Mukama by'olayira. Naye nange mbagamba nti tolayiranga n'akatono newankubadde eggulu, kubanga ye ntebe ya Katonda, newankubadde ensi, kubanga ye gy'ateekako ebigere bye, newankubadde Yerusaalemi, kubanga kye kibuga kya Kabaka omukulu. So tolayiranga mutwe gwo, kubanga toyinza kufuula luviiri lumu oba lweru oba luddugavu. Naye ebigambo byammwe bibeerenga nti weewaawo, weewaawo, si weewaawo, si weewaawo, naye ebisinga ebyo biva mu mubi. Mwawulira bwe baagambibwa nti eriiso ligattwenga eriiso, n'erinnyo ligattwenga erinnyo, naye nange mbagamba nti temuziyizanga mubi, naye omuntu bw'akukubanga oluba olwa ddyo omukyukizanga n'olwa kkono. Omuntu bw'ayagalanga okuwoza naawe okutwala ekanzu yo, omulekeranga n'ekizibaawo kyo. Omuntu bw'akuwalirizanga okutambula naye mayiro emu, tambulanga naye n'eyokubiri. Akusabanga omuwanga, omuntu bw'ayagalanga okumuwola tomukubanga mabega. Mwawulira bwe baagambibwa nti oyagalanga munno okyawanga omulabe wo, naye nange mbagamba nti mwagalenga abalabe bammwe, musabirenga ababayigganya, mulyoke mubeerenga abaana ba Kitammwe ali mu ggulu, kubanga enjuba ye ajakiza ababi n'abalungi, abatonnyeseza enkuba abatuukirivu n'abatali batuukirivu. Kubanga bwe munaayagalanga ababaagala mulina mpeera ki? N'abawooza tebakola bwe batyo? Bwe munaalamusanga baganda bamwe bokka munaabasinzangawo ki? N'abamawanga tebakola bwe batyo? Kale mmwe mubeerenga abatuukirivu nga Kitammwe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu. Matayo essuula ey'omukaaga. Mwekuume obutakoleranga bigambo byammwe eby'obutuukirivu mu maaso g'abantu era babalabe, kubanga bwe munaakolanga bwe mutyo temuweewenga mpeera eri Kitammwe ali mu ggulu. Kale bw'ogabiranga abaavu teweefuuyiranga ng'ombe mu maaso go, nga bannanfunsi bwe bakola mu makuŋŋaaniro ne mu nguudo, abantu babawa ekitiibwa. Mazima mbagamba nti bamaze okuweebwa empeera yaabwe. Naye ggwe bw'ogabiranga abaavu, omukono gwo ogwa kkono gulemenga okumanya ogwa ddyo bye gukola, okugaba kwo kubeerenga kwa kyama, kale Kitaawo alaba mu kyama alikuwa empeera. Era bwe musabanga temubanga ng'abananfuusi, kubanga baagala okusaba nga bayimiridde mu makuŋŋaaniro ne ku mabbali g'enguudo, era abantu babalabe. Mazima mbagamba nti bamaze abo okuweebwa empeera yaabwe. Naye ggwe bw'osabanga, yengeranga mu kisenge munda, omalenga okuggalawo oluggi, olyoke osabe Kitaawo ali mu kyama, kale Kitaawo alaba mu kyama alikuwa empeera. Nammwe bwe musabanga, temuddingananga mu bigambo ng'abamawanga bwe bakola, kubanga balowooza nga banaawulirwa olw'ebigambo byabwe ebingi. Kale temufaananga bo, kubanga Kitammwe amanyi bye mwetaaga nga temunaba kumusaba. Kale musabenga bwe muti nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.
otuwe leero emmere yaffe eya leero. Otusonyiwe amabanja gaffe nga naffe bwe tusonyiye abatwewolako. Totutwala mu kukemebwa, naye otulokole eri omubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Kubanga bwe munaasonyiwanga abantu ebyonoono byabwe, Kitammwe ali mu ggulu anaabasonyiwanga nammwe. Naye bwe mutaasonyiwenga bantu ebyonoono byabwe, ne Kitammwe taasonyiwenga byonoono byammwe. Nate bwe musiibanga, temubeeranga ng'abanaafuusi abalina amaaso ag'ennaku, kubanga beeyonoona amaaso gaabwe, era abantu babalabe nga basiiba. Mazima mbagamba nti bamaze okuweebwa empeera yaabwe. Naye ggwe bw'osiibanga, osaabanga amafuta ku mutwe, onaabanga ne mu maaso, abantu balemenga okulaba ng'osiiba, wabula Kitaawo ali mu kyama. Kale Kitaawo alaba mu kyama alikuwa empeera. Temweterekeranga bintu ku nsi, kwe byonoonekera n'ennyenje n'obutalagge, n'ababbi kwe basimira ne babba, naye mweterekerenga ebintu mu ggulu gye bitayonoonekera, n'ennyenje newankubadde obutalagge, so n'ababbi gye batasimira, so gye batabbira, kubanga ebintu byo we bibeera, omutima gwo nagwo gye gubeera. Ettabaaza y'omubiri ly'eriiso. Eriiso lye bwe liraba awamu, omubiri gwo gwonna gunaabanga n'okutangaala. Naye eriiso lyo bwe liba ebbi, omubiri gwo gwonna gunaabanga n'ekizikiza. Kale, okutangaala okuli munda mu ggwe bwe kubeera ekizikiza, ekizikiza ekyo kyenkanawo obunene. Tewali muntu ayinza kuweereza baami babiri, kuba oba anaakyawanga omu n'ayagalanga omulala, oba anaanywereranga ku omu n'anyoomanga omulala. Temuyinza kuweereza Katonda ne Mamuna. Kyenva mbagamba nti temweraliikiranga bulamu bwammwe nti mulirya ki, mulinywa ki, newankubadde omubiri gwammwe nti mulyambala ki. Obulamu tebukira mmere, n'omubiri tegukira byakwambala. Mulabe ennyonyi ez'omu bbanga nga tezisiga, so tezikungula, tezikuŋŋaanyiza mu mawanika, era Kitammwe ali mu ggulu aziriisa ezo. Mwe temusinga nnyo? Ani mu mmwe bwe yeeraliikirira ayinza okweyongerako ku bukulu bwe n'akaseera akamu? Naye ekibeeraliikiriza ki ebyokwambala? Mutunuulire amalanga ag'omu ttale, bwe gamera, tegakola mulimu, so tegalanga lugoye, naye mbagamba nti ne Sulemaani mu kitiibwa kye kyonna teyayambalanga ng'erimu ku go. Naye Katonda bw'ayambaza bw'atyo omuddo ogw'omu ttale oguliwo leero, n'ejjo bagusuula mu kyoto, talisinga nnyo okwambaza mmwe abalina okukkiriza okutono? Kale, temweraliikiriranga nga mwogera nti tulirya ki, oba tulinywa ki, oba tulyambala ki? Kubanga ebyo byonna amawanga bye ganoonya, kubanga Kitammwe ali mu ggulu amanyi nga mwetaaga ebyo byonna. Naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, era ebyo byonna mulibyongerwako. Kale temweraliikiranga bya jjo, kubanga olunaku olwa jjo lulyeraliikirira ebyalwo. Olunaku olumu ekibi kyalwo kirumala. Matayo essuula ey'omusanvu. Temusalanga musango muleme okusalirwa, kubanga omusango gwe musala gulibasalirwa nammwe, era ekigera kye mugereramu ekyo kye muligererwa nammwe. Ekikutunuuliza ki akantu akali ku liiso lya muganda wo, naye n'otafaayo ku njaliiro eri ku liiso lyo ggwe? Oba oli mugamba otya muganda wo nti leka nkuggyeko akantu akali ku liiso lyo, naye laba enjaliiro ekyali ku liiso lyo ggwe? Munnanfuusi ggwe, sooka oggyeko enjaliiro ku liiso lyo ggwe, olyoke olabe bulungi okuggyako akantu ku liiso lya muganda wo. Temuwangambwa ekintu ekitukuvu, so temusuulanga luulu zammwe mu
mu maaso g'embizzi zireme okuzirinnyirira n'ebigere byazo ne zikyusa okubaluma. Musabe muliweebwa, munoonye muliraba, mweyanjule muliggulirwawo. Kubanga buli muntu asaba aweebwa, anoonya alaba, eyeeyanjula aliggulirwawo. Oba muntu ki ku mmwe omwana we bw'alimusaba emmere alimuwa ejjinja, oba bw'alisaba ekyennyanja alimuwa omusota? Kale mmwe ababi, nga bwe mumanyi okuwa abaana bammwe ebintu ebirungi, Kitammwe ali mu ggulu talisinga nnyo okubawa ebirungi abamusaba? Kale byonna bye mwagala abantu okubakolanga mmwe, nammwe mubakolenga bo bwe mutyo, kubanga ekyo ge mateeka ne bannabbi. Muyingire mu mulyango omufunda, kubanga omulyango mugazi n'ekubeera edda mu kuzikirira ddene, n'abo abayitamu bangi. Kubanga omulyango mufunda n'ekubeera edda mu bulamu lya kanyigo, n'abo abaliraba batono. Mwekuume bannabbi ab'obulimba abajjira mu byambalo by'endiga gye muli, naye munda gy'emisege egisikula. Mulibategeerera ku bibala byabwe. Abantu banoga batya ezabbibu ku busaana oba ettiini ku mwenyango? Bwe kityo buli muti omulungi gubala ebibala ebirungi, naye omuti omubi gubala ebibala bibi. Omuti omulungi teguyinza kubala bibala bibi, so n'omuti omubi teguyinza kubala bibala birungi. Buli muti ogutabala kibala kirungi bagutema bagusuula mu muliro. Kale mulibategeera ku bibala byabwe. Buli muntu aŋŋamba nti Mukama wange, Mukama wange, si yaliyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu, wabula akola Kitange ali mu ggulu by'ayagala. Bangi abaliŋŋamba ku lunaku luli nti Mukama waffe, Mukama waffe, tetwalagulanga mu linnya lyo, tetwagobanga dayimoni mu linnya lyo, tetwakolanga byamagero bingi mu linnya lyo. Ne ndyoka mbaatulira nti sibamanyangako mmwe, muve wendi mwenna abakola eby'obujeemu. Buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala abikola, kyaliva afaananyizibwa n'omusajja ow'amagezi eyazimba enju ye ku lwazi, enkuba n'etonnya, mukoka n'akulukuta, kibuyaga n'akunta, ne bikuba enju eyo, so n'etegwa, kubanga yazimbibwa ku lwazi. Na buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'atabikola, alifaananyizibwa n'omusajja atalina magezi eyazimba enju ye ku musenyu, enkuba n'etonnya, mukoka n'akulukuta, kibuyaga n'akunta, ne bikuba enju eyo n'egwa, n'okugwa kwayo kwali kunene. Awo olwatuuka Yesu bwe yamala ebigambo ebyo, ebibiina ne byewuunya kuyigiriza kwe, kubanga yabayigirizanga nannyini buyinza, so si ng'abawandiisi baabwe. Matayo essuula ey'omunaana. Bwe yava ku lusozi, ebibiina bingi ne bimugoberera. Kale laba, omugenge n'amusemberera n'amusinza, n'agamba nti Mukama wange, bw'oyagala oyinza okunnongoosa. N'agoola omukono n'amukwatako, ng'agamba nti njagala, longooka. Amangu ago ebigenge bye ne birongooka. Yesu n'amugamba nti laba, tobuulirako muntu, naye oddayo weerage eri kabona, omutwalire ekitone Musa kye yalagira, kibeere omujulirwa gye bali. Bwe yayingira mu Kaperinawumu, omwami w'ekitongole Omuruumi n'ajja gy'ali, n'amwegayirira ng'agamba nti Mukama wange, mulenzi wange agalamidde mu nnyumba k'ozimbye, abonaabona kitalo. N'amugamba nti najja ne mmuwonya. Omwami w'ekitongole Omuruumi n'addamu n'agamba nti Mukama wange, sisaanira ggwe okuyingira wansi w'akasolya kange, naye yogera kigambo bugambo, mulenzi wange anaawona. Kubanga nange ndi muntu mutwalibwa, nga nnina baserikale bentwala, bwe ŋŋamba oyo nti genda agenda, n'omulala nti jangu ajja, n'omuddu wange nti kola oti bw'akola. Naye Yesu yawulira ne yeewuunya,
n'agamba abayita naye nti, ddala mbagamba nti sinnalaba kukkiriza kunene nga kuno newaakubadde mu Isirayiri. Nange mbagamba nti bangi abaliva ebuvanjuba n'ebugwanjuba abalituula awamu ne Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mu bwakabaka obw'omu ggulu, naye abaana b'obwakabaka baligoberwa mu kizikiza eky'ebweru, y'eriba okukaaba n'okuluma obujiji. Yesu n'agamba omwami w'ekitongole Omuruumi nti, kale genda nga bw'okkiriza, kibeere gy'oli bwe kityo. Omulenzi n'awonera mu kiseera ekyo. Yesu bwe yayingira mu nnyumba ya Peetero, n'alaba nnyina mukazi we ng'agalamidde alwadde omusujja. N'amukwata ku mukono, omusujja ne gumuwonako, n'agolokoka n'amuweereza. Obudde bwali buwungedde ne bamuleetera bangi abakwatiddwa dayimooni, n'agoba dayimooni n'ekigambo, n'awonya bonna abaali balwadde, ekigambo kituukirire ekyayogerwa nnabbi Isaaya ng'agamba nti ye yennyini yatwala obunafu bwaffe ne yeetikka endwadde zaffe. Awo Yesu bwe yalaba ebibiina bingi nga bimwetoolodde, n'alagira nti tuwunguke tugende emitala w'eri. Omuwandiisi omu n'ajja n'amugamba nti, omuyigiriza, naayitanga naawe buli gy'onoogendanga yonna. Yesu n'amugamba nti, ebibe birina obunnya, n'ennyonyi ez'omu bbanga zirina ebisu, naye omwana w'omuntu talina wassa mutwe gwe. Omuyigirizwa we omulala n'amugamba nti, mukama wange, sooka ondeke ŋŋende nziike kitange. Naye Yesu n'amugamba nti, yita nange, leka abafu baziike abafu baabwe. N'asaabala, abayigirizwa ne bagenda naye. Omuyaga mungi ne gujja mu nnyanja, amayengo ne gayiika mu lyato, naye yali yeebase. Ne bajja gy'ali ne bamuzuukusa nga bagamba nti, mukama waffe, tulokole tufa. N'abagamba nti, kiki ekibatiisa abalina okukkiriza okutono? N'alyoka agolokoka, n'akoma ku mpewo n'ennyanja n'eteeka nnyo. Abantu ne beewuunya nga bagamba nti, muntu ki ono, empewo n'ennyanja kumuwulira? Naye bwe yatuuka emitala w'eri mu nsi y'Abagadaleeni, ne bamusisinkana abantu babiri abaaliko dayimooni nga bava mu ntaana bakambwe nnyo nga tewali na muntu ayinza okuyita mu kkubo eryo. Laba, ne boogera waggulu ne bagamba nti, otuvunaana ki omwana wa Katonda? Ozze wano kutubonyaabonya ng'entuuko zaffe tezinnaba kutuuka? Waaliko walako ne we baali ekisibo ky'embizzi nnyingi nga zirya, dayimooni ne gimwegayirira ne gigamba nti, bw'onootugoba tusindike mu kisibo ky'embizzi. N'agigamba nti mugende. Ne gibavaako ne gigenda mu mbizzi, kale laba, ekisibo kyonna ne kifubuutuka ne kiserengetera ku bbanga mu nnyanja, ne zizikirira mu mbizzi, ne zifiira mu mazzi. N'abaali bazirunda ne badduka, ne bagenda mu kibuga, ne bababuulira byonna n'ebigambo byababaddeko dayimooni. Laba, ekyalo kyonna ne kijja okusisinkana Yesu. Bwe baamulaba, ne bamwegayirira okuva mu nsalo zaabwe. Matayo essuula ey'omwenda. N'asaabala n'awunguka, n'atuuka mu kibuga ky'ewaabwe. Awo ne bamuleetera omulwadde akoozimbye ng'agalamizibbwa ku kitanda, naye Yesu bwe yalaba okukkiriza kwabwe, n'agamba oyo akoozimbye nti, mwana wange, guma omwoyo, ebibi byo bikuggiddwako. Kale laba, abawandiisi abalala ne boogera mu mwoyo nti, ono avvoola Katonda. Naye Yesu bwe yamanya ebirowoozo byabwe, n'agamba nti, kiki ekibalowoozesa obubi mu mitima gyammwe? Kubanga ekyangu kiruwa okugamba nti ebibi byo bikuggiddwako, oba okugamba nti golokoka otambule? Naye mutegeere ng'Omwana w'Omuntu alina obuyinza ku nsi okuggyako ebibi. N'agamba oyo akoozimbye nti, yimirira ositule ekitanda kyo oddeyo mu nnyumba yo. N'agolokoka n'agenda ewuwe. Naye ebibiina bwe byalaba ne bitya,
ne bigulumiza Katonda eyawa abantu obuyinza obwenkanidde awo. Yesu bwe yavaayo n'alaba omuntu ayitibwa Matayo ng'atudde mu gwolezo, n'amugamba nti, "Yita nange." N'agolokoka n'ayita naye. Awo olwatuuka bwe yali ng'atudde mu nju ng'alya, laba, ne wajja abawooza bangi n'abantu ababi bangi ne batuula wamu ne Yesu n'abayigirizwa be. Abafalisaayo bwe baalaba ne bagamba abayigirizwa be nti, "Omuyigiriza wammwe kiki ekimuliisa n'abawooza n'abantu ababi?" Naye bwe yawulira n'agamba nti, "Abalamu tebeetaaga musawo wabula abalwadde. Naye mugende muyige amakulu g'ekigambo kino nti, njagala kisa so si ssaddaaka, kubanga sajja kuyita batuukirivu wabula abantu ababi." Ne walyoka wajja waali abayigirizwa ba Yokaana ne bagamba nti, "Kiki ekitusiibya ffe n'Abafalisaayo emirundi emingi, naye abayigirizwa bo tebasiiba?" Yesu n'abagamba nti, "Abaana ab'omu mbaga ey'obugole bayinza batya okunakuwala awasizza omugole ng'akyali nabo? Naye ennaku zigenda okujja awasizza omugole lwali baggyibwako ne balyoka basiiba. Tewali muntu atunga ekiwero ekiggya mu kyambalo ekikadde, kubanga ekyo ekitungibwamu kiyuza ekyambalo n'ekituli kyeyongera okugaziwa. So tebafuka mwenge musu mu nsawo z'amaliba enkadde, kubanga bwe bakola bwe batyo ensawo ez'amaliba ziyulika n'omwenge guyiika, n'ensawo ez'amaliba zifaafaagana, naye bafuka omwenge omusu mu nsawo ez'amaliba empya, byombi birama." Bwe yali ng'akyabagamba ebigambo ebyo, ne wajja omwami omu n'amusinza n'agamba nti, "Muwala wange kaakano afudde, naye jjangu omuteekeko omukono anaalamuka." Yesu n'agolokoka n'amugoberera n'abayigirizwa be. Awo omukazi eyali alwalidde ekikulukuto ky'omusaayi emyaka 12 n'ajja ennyuma we n'akoma ku lukugiro lw'ekyambalo kye, kubanga yayogera mu mwoyo gwe nti, "Bwe nnaakoma obukomi ku kyambalo kye n'awona." Naye Yesu bwe yakyuka n'amulaba n'agamba nti, "Mwana wange, guma omwoyo, okukkiriza kwo kukuwonyezza." Omukazi n'awona okuva mu kiseera ekyo. Yesu bwe yatuuka mu nju y'omwami oyo, n'alaba abafuuwendere n'ekibiina nga bakuba ebiwoobe, n'agamba nti, "Muveewo, kubanga omuwala tafudde, yeebase bwebasi." Ne bamusekerera nnyo. Naye ekibiina bwe kyamala okugobebwawo, n'ayingira n'amukwata ku mukono, omuwala n'agolokoka. Ebigambo ebyo ne bibuna mu nsi eri yonna. Naye Yesu bwe yavaayo, abazibe b'amaaso babiri ne bamugoberera nga boogera waggulu nga bagamba nti, "Tusaasire, ggwe omwana wa Dawudi." Bwe yatuuka mu nju, abazibe b'amaaso ne bajja gy'ali, Yesu n'abagamba nti, "Mukkiriza nga nnyinza okukola kino?" Ne bamugamba nti, "Weewaawo, Mukama waffe." N'alyoka akoma ku maaso gaabwe ng'agamba nti, "Nga bwe mukkiriza kibeere gye muli bwe kityo." Amaaso gaabwe ne gazibuka. Yesu n'abakuutira ng'agamba nti, "Mulabe, tewaba muntu amanya." Naye ne bafuluma ne babunya ebigambo bye mu nsi eri yonna. Awo bwe baali bafuluma ne bamuleetera Kasiru ng'aliko dayimooni. N'agoba dayimooni, Kasiru n'ayogera, ebibiina ne byewuunya ne bigamba nti, "Edda nedda tewalabikanga bwe kiti mu Isirayiri." Naye Abafalisaayo ne bagamba nti, "Agoba dayimooni ku bwa mukulu wa dayimooni." Yesu n'ayitaayita mu bibuga byonna n'embuga zonna ng'ayigiriza mu makuŋŋaaniro gaabwe, ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka, ng'awonya endwadde zonna n'obunafu bwonna. Naye bwe yalaba ebibiina n'abisaasira, kubanga baali bakooye nnyo nga basaasaanye ng'endiga ezitalina musumba. N'alyoka agamba abayigirizwa be nti, "Eby'okukungula bye bingi, naye abakozi be batono. Kale musabe omwami w'ebyokukungula asindike abakozi mu byokukungula bye." Matayo
Matayo essula ey'ekkumi. N'ayita abayigirizwa be 12 n'abawa obuyinza ku dayimooni omubi okumugobanga n'okuwonyanga endwadde zonna n'obunafu bwonna. Abatume abo 12 amannya gaabwe ge gano: eyasooka ye Simooni ayitibwa Peetero, ne Andereya muganda we, Yakobo omwana wa Zebedaayo, ne Yokaana muganda we, Filipo ne Batolomaayo, Tomasi ne Matayo omuwooza, Yakobo omwana wa Alufaayo ne Sadayo, Simooni Omukananaayo ne Yuda Isukalyoti ye yamulyamu olukwe. Yesu n'abatuma abo 12 n'ababuulirira ng'agamba nti, temugendanga mu makubo g'abamawanga, so temuyingiranga mu bibuga by'Abasamaliya, naye waakiri mugende eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba ya Isirayiri. Bwe mubanga mutambula, mubuulirenga nga mugamba nti, obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Muwonyenga abalwadde, muzuukizenga abafu, mulongosenga abagenge, mugobenga dayimooni, mwaweebwa buwa, nammwe muwenga buwa. Temubeeranga na zaabu newankubadde ffeeza newankubadde ebikomo mu nkoba zammwe, so n'ensawo etambula newankubadde ekkanzu 2 newankubadde engatto newankubadde omuggo, kubanga akola emirimu asaanira okuweebwa emmere ye. Naye buli kibuga kye munaayingirangamu oba mbuga, munoonyengamu omuntu bw'ali asaana, musulanga omwo okutuusa lwe mulivaayo. Bwe munaayingiranga mu nju, mugiramusenga. Enju bw'esaananga, emirembe gyammwe gijjenga ku yo, naye bw'etasaananga, emirembe gyammwe giddenga gye muli. Era omuntu bw'atabasembezanga newankubadde okuwulira ebigambo byammwe, bwe muvanga mu nju eyo oba mu kibuga ekyo, mukunkumulanga enfuufu ey'omu bigere byammwe. Ddala mbagamba nti ensi ya Sodomu ne Ggomola eriba n'okubonyaabonyezebwa okuligumiikirizikika ku lunaku olw'omusango okukira ekibuga ekyo. Laba, nze mbatuma ng'endiga wakati mu misege, kale mubanga n'amagezi ng'emisota, era mubanga ng'amayiba obutaba na bukuusa. Naye mwekuumanga abantu, kubanga bali bawaayo mu nkiiko, ne mu makuŋŋaaniro gaabwe bali bakubiramu, era mulitwalibwa eri ab'amasaza n'eri bakabaka okubalanga nze, okuba obujulirwa eri bo n'ab'amawanga. Naye bwe banaabawangayo, temweraliikiriranga nti tunaagamba tutya, nti tunaayogera ki, kubanga muliweebwa mu kiseera ekyo bye mulyogera. Kubanga si mmwe mwogera, wabula omwoyo gwa Kitammwe yayogerera mu mmwe. Owooluganda anaawangayo muganda we okufa, n'ekitaawe omwana, n'abaana banaajeemeranga babazaala n'okubassa. Munaakyayibwanga abantu bonna okubalanga erinnya lyange, naye alinyiikira kutuuka ku nkomerero yalirokoka. Bwe babagobanga mu kibuga ekyo, muddukiranga mu kyokubiri, kubanga ddala bagamba nti temuli bunya bibuga bya Isirayiri okutuusa omwana w'omuntu lw'alijja. Omuyigirizwa tasinga muyigiriza, so n'omuddu tasinga mukama we. Kimumala omuyigirizwa okubanga amuyigiriza, n'omuddu okubanga mukama we. Obanga bayise na nnyini nju Beruzebuli, tebalisingawo abo abali mu nju ye? Kale temubatyanga, kubanga tewali kigambo ekyabikibwa ekitali bikkulwa, newankubadde ekyakwekebwa ekitalimanyibwa. Kye mbagambira mu kizikiza, mukyogereranga mu musana, kye muwulira mu kutu, mukibuuliriranga waggulu ku nnyumba. So temubatyanga abatta omubiri, naye nga tebayinza kutta bulamu, naye mumutyenga ayinza okuzikiririza obulamu n'omubiri mu geyeena. Enkazalujja 2 tebazitunda mu ppeesa limu, era tewaliba n'emu ku zo erigwa wansi Kitammwe nga tamanyi, era n'enviiri zammwe ez'oku mutwe zaabaliwa zonna. Kale temutyanga bwe musinga enkazalujja ennyingi.
Kale buli muntu yenna alinjatulira mu maaso g'abantu, nange ndimwatulira mu maaso ga Kitange ali mu ggulu. Naye yenna alineegaanira mu maaso g'abantu, nange ndimwegaanira mu maaso ga Kitange ali mu ggulu. Temulowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi, sajja kuleeta mirembe wabula ekitala. Kubanga najja kwawukanya omwana ne kitaawe, omuwala ne nnyina, omugole ne nnyazaala we, abalabe b'omuntu banaabanga ba mu nnyumba ye. Ayagala kitaawe oba nnyina okubasinza nze, tansaanira, ayagala mutabani oba muwala we okubasinza nze, tansaanira. N'oyo atakwata musaalaba gwe n'agobera ennyuma wange, tansaanira. Alaba obulamu bwe alibubuza, abuza obulamu bwe ku lwange alibulaba. Akkiriza mmwe ng'akkiriza nze, akkiriza nze ng'akkiriza eyantuma. Akkiriza nnabbi mu linnya lya nnabbi, aliweebwa empeera ya nnabbi, naye akkiriza omutuukirivu mu linnya ly'omutuukirivu, aliweebwa empeera y'omutuukirivu. Era buli amuwa okunywa omu ku abo abatono ekikompe ky'amazzi amanyogovu kyokka mu linnya ly'omuyigirizwa, mazima mbagamba nti empeera ye teremubula n'akatono. Matayo essuula ey'e11. Awo olwatuuka, Yesu bwe yamala okulagira abayigirizwa be 12, n'avaayo n'agenda okuyigiriza n'okubuulira mu bibuga byabwe. Naye Yokaana bwe yawulirira mu kkomera ebikolwa bya Kristo, n'atuma abayigirizwa be okumugamba nti gwe wuuyo ajja oba tulindirire mulala. Yesu n'addamu n'abagamba nti, muddeyo mutegeeze Yokaana bye muwulira ne bye mulaba, abazibe b'amaaso balaba, n'abalema batambula, n'abagenge balongoosebwa, n'abaggavu b'amatu bawulira, n'abafu bazuukizibwa, n'abanaku babuulirwa enjiri. Naye yenna alina omukisa atalineesittalako. Nabo bwe baagenda, Yesu n'asooka okugenda n'ebibiina ku Yokaana nti, kiki kye mwagenderera mu ddungu okutunuulira? Olumuli olunyenyezebwa n'empewo? Naye kiki kye mwagenderera okulaba? Omuntu ayambadde ezinekaaneka? Laba, abambala ezinekaaneka baba mu nnyumba z'abakabaka. Naye kiki kye mwagenderera? Okulaba nnabbi? Weewaawo mbagamba, era asingira ddala nnabbi. Oyo ye yawandiikwako nti, laba, ntuma omubaka wange mu maaso go, alikukulembera, alirongoosa ekkubo lyo. Ddala mbagamba nti, tevanga mu abo abaazaalibwa abakazi omuntu asinga Yokaana Omubatiza, naye omuto mu bwakabaka obw'omu ggulu amusinga ye. Okuva mu biro bya Yokaana Omubatiza okutuusa leero, obwakabaka obw'omu ggulu buwaguzibwa, n'abawaguza babunyaga lw'amaanyi. Kubanga bannabbi bonna n'amateeka baalagula kutuusa ku Yokaana. Era oba mwagala okukkiriza, oyo ye Eriya agenda okujja. Alina amatu ag'okuwulira awulire. Naye n'afaananya ki emirembe gino? Gifaanana n'abaana abato abatuula mu butale, abayita bannaabwe nga bagamba nti, twabafuuyira emirere, so nammwe temwazina, twabakubira ebiwoobe, so temwakaaba. Kubanga Yokaana yajja nga talya so nga tanywa, ne boogera nti aliko dayimooni. Omwana w'omuntu yajja ng'alya ng'anywa, ne boogera nti laba, omuluvu oyo, era omutamiivu, mukwano gw'abawooza era ogw'abalina ebibi. Era amagezi gaweebwa obutuukirivu olw'ebikolwa byago. N'asookera awo okubuulirira ebibuga mwe yakolera eby'amaanyi bye ebingi, kubanga tebyenenya. Ziri kusanga ggwe Kolaziini, ziri kusanga ggwe Besusayida, kubanga eby'amaanyi ebyakolerwa mu mmwe, singa byakolerwa mu Ttuulo ne Sidoni, singa byenenya dda, singa bali mu bibukutu ne mu vvu. Naye mbagamba nti, ku lunaku olw'omusango, Ttuulo ne Sidoni baliba n'okubonyaabonyezebwa okuligumiikirizika okusinga mmwe. Naawe Kaperunawumu
oligulumizibwa okutuuka ku ggulu. Olikka emagombe, kubanga eby'amaanyi ebyakolerwa mu ggwe singa byakolerwa mu Sodomu, singa bwe kiri ne kaakano. Naye mbagamba nti ku lunaku olw'omusango ensi y'e Sodomu eriba n'okubonyaabonyezebwa okuligumiikirizika okusinga ggwe. Mu biro ebyo Yesu yaddamu n'agamba nti, nkwebaza Kitange Mukama w'eggulu n'ensi, kubanga wakisa ebigambo bino ab'amagezi n'abakabakaba n'obibikkulira abaana abato. Weewaawo Kitange, kubanga bwe kityo bwe kyasimibwa mu maaso go. Ebintu byonna byankwasibwa Kitange, so tewali muntu amanyi Omwana wabula Kitaawe, so tewali muntu amanyi Kitaawe wabula Omwana, na buli muntu Omwana gw'ayagala okumubikkulira. Mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Mwetikke ekikoligo kyange, muyigire ku nze, kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima, nammwe muliraba ekiwummulo eky'omu myoyo gyammwe. Kubanga ekikoligo kyange si kizibu, n'omugugu gwange mwangu. Matayo essuula ey'ekkumi. Awo mu biro ebyo Yesu n'ayita mu nnimiro y'eŋŋaano ku Ssabbiiti. Abayigirizwa be ne balumwa enjala, ne batandika okunoga ebirimba by'eŋŋaano ne balya. Naye Abafalisaayo bwe baalaba ne bamugamba nti, laba, abayigirizwa bo bakola ekyomuzizo okukolera ku Ssabbiiti. Naye n'abagamba nti, temusomanga Dawudi bye yakola? Bwe yalumwa enjala ne be yali nabo, bwe yayingira mu nnyumba ya Katonda n'alya emigaati egy'okulaga egyali egy'omuzizo y'okugirya, newankubadde be yali nabo, wabula bakabona bokka? Nantiki temusomanga mu mateeka bakabona mu yeekaalu ku Ssabbiiti bwe baasobya Ssabbiiti so tebazza musango? Naye mbagamba nti ali wano asinga yeekaalu obukulu. Naye singa mumanyi amakulu ga kino, nti njagala ekisa so si ssaddaaka, temwandinenyezza abatazizza musango. Kubanga Omwana w'Omuntu ye Mukama wa Ssabbiiti. N'avaayo n'ajja mu kkuŋŋaaniro lyabwe, era laba, mwalimu omuntu yalina omukono ogukaze. Ne bamubuuza nga bagamba nti, kirungi okuwonyeza omuntu ku Ssabbiiti? Era bamuwawaabire. N'abagamba nti, ani mu mmwe bw'aliba n'endiga y'emu n'emala egwa mu bunnya ku Ssabbiiti ataligikwata okugiggyamu? Omuntu tasinga nnyo ndiga? Kale kirungi okukola obulungi ku Ssabbiiti. N'alyoka agamba omuntu oyo nti, golola omukono gwo. N'agugolola ne guwona, ne gubanga ogwokubiri. Naye Abafalisaayo ne bafuluma, ne bamwekobaana bwe banaamuzikiriza. Yesu bwe yategeera n'avaayo, abantu bangi ne bagenda naye, n'awonya bonna, n'abakomako baleme okumwatiikiriza, kituukirire ekyayogerwa mu Isaaya nnabbi nti, laba mulenzi wange gwe nalondamu gwe njagala, ansanyusa emmeeme yange, ndimuteekako omwoyo gwange, alibuulira amawanga omusango. Taliyomba, so talireekaana, so tewaliba muntu aliwulira eddoboozi lye mu nguudo. Olumuli olwatifu talirumenya, so n'enfuuzi ezinyooka talizizikiza, okutuusa lw'alisindika omusango okuwangula. N'erinnya lye amawanga galilisuubira. Awo ne bamuleetera omuntu aliko dayimooni, ng'azibye amaaso n'omumwa, n'amuwonya. Oyo yali azibye omumwa n'ayogera n'alaba. Ebibiina ne bisamaalirira byonna ne byogera nti, ono ye mwana wa Dawudi? Naye Abafalisaayo bwe baawulira ne boogera nti oyo tagoba dayimooni, wabula wa Beeruzebuli mukulu wa dayimooni. Bwe yamanya okulowooza kwabwe, n'abagamba nti, buli bwakabaka bwe bwawukana bwokka na bwokka buzika, na buli kibuga oba nnyumba bwe yawukana yokka na yokka terirwawo, ne Setaani bw'agoba Setaani ayawukana yekka na yekka, n'obwakabaka bwe bulirwawo butya.
obanga nze ngoba dayimoni ku bwa Beeruzebuli, abaana bammwe bagigoba ku bwani? Kale abo be bali basalira omusango. Naye obanga nze ngoba dayimoni ku bw'omwoyo gwa Katonda, kale obwakabaka bwa Katonda bubajjidde. Oba omuntu ayinza atya okuyingira mu nju y'omuntu ow'amaanyi n'anyaga ebintu bye, wabula ng'asoose kusiba ow'amaanyi oli n'alyoka anyaga enju ye? Omuntu atabeera nange mulabe wange, era omuntu atakuŋŋaanyiza wamu nange asaasaanya. Kyenva mbagamba nti abantu balisonyiyibwa buli kibi n'ekyokuvvoola, naye okuvvoola omwoyo tekulisonyiyika. Buli muntu alivvoola omwana w'omuntu alisonyiyibwa, naye buli muntu alivvoola omwoyo omutukuvu talisonyiyibwa, newankubadde mu mirembe egya kaakano, newankubadde mu mirembe egigenda okujja. Oba mufuule omuti omulungi n'ebibala byagwo bibe birungi, oba mufuule omuti omubi n'ebibala byagwo bibe bibi, kubanga omuti gutegeererwa ku bibala byagwo. Mmwe abaana b'emisota muyinza mutya okwogera ebigambo ebirungi nga muli babi? Kubanga ku ebyo ebijjula mu mutima akamwa bye koogera. Omuntu omulungi ebirungi abijja mu tterekero lye eddungi, n'omuntu omubi ebibi abijja mu tterekero lye ebbi. Era mbagamba nti buli kigambo ekitaliimu abantu kye boogera balikiwoleza ku lunaku olw'omusango. Kubanga ebigambo byo bye biri kuweesa obutuukirivu, n'ebigambo byo bye biri kusinza omusango. Awo abawandiisi abalala n'Abafalisaayo ne bamuddamu ne bagamba nti, Omuyigiriza, twagala otulage akabonero tukalabe. Naye n'addamu n'abagamba nti, ab'emirembe emibi era egy'obwenzi banoonya akabonero, so tebaliweebwa akabonero wabula akabonero ka nnabbi Yona, kubanga Yona bwe yamala ennaku 3 emisana n'ekiro mu lubuto lwa lukwata, bw'atyo n'omwana w'omuntu bw'alimala ennaku 3 emisana n'ekiro mu mutima gw'ettaka. Abantu ab'e Nineeve baliyimirira mu musango wamu n'abantu ab'emirembe gino, era bali basinza omusango, kubanga Yona bwe yababuulira ne beenenya, era laba, asinga Yona ali wano. Kabaka omukazi w'omu bukiiko obwa ddyo aliyimirira mu musango wamu n'abantu ab'emirembe gino, era ali basinza omusango, kubanga yava ku nkomerero y'ensi okuwulira amagezi ga Sulemaani, era laba, asinga Sulemaani ali wano. Naye dayimooni omubi bw'ava mu muntu, atambula mu nsi nyenkalu ng'anoonyawo okuwummulira, naye n'abulwa. Kale agamba nti naddayo mu nnyumba yange mwe nava, bw'atuukamu agiraba nga njereere, enyiridde ng'erongosebbwa. Awo agenda n'aleetako dayimooni abalala 7 amusinga obubi, nabo bwe bayingira babeera omwo, n'ebyoluvannyuma eby'omuntu oyo birisinga obubi eby'oluberyeberye. Bwe kiriba bwe kityo eri ab'emirembe gino emibi. Bwe yali ng'akyayogera n'ebibiina, laba, nnyina ne baganda be baali bayimiridde bweru nga baagala kwogera naye. Omuntu n'amugamba nti, laba, nnyoko ne baganda bo bayimiridde bweru baagala kwogera naawe. Naye n'addamu n'agamba oyo amubuulidde nti, ani mmange? Be baani baganda bange? N'agoola omukono eri abayigirizwa be n'agamba nti, laba, mmange ne baganda bange. Kubanga buli akola kitange ali mu ggulu by'ayagala, ye muganda wange, ye mwannyinaze, ye mmange. Matayo essuula ey'13. Ku lunaku olwo Yesu n'afuluma mu nju n'atuula ku mabbali g'ennyanja. Ebibiina bingi ne bimukuŋŋaanirako, n'okusaabala n'asaabala mu lyato, n'atuula, ekibiina kyonna ne kiyimirira ku ttale. N'ayogera nabo bengi mu ngero, ng'agamba nti, laba, omusizi yafuluma okusiga. Bwe yali ng'asiga, ensigo endala ne zigwa ku mabbali g'ekkubo, ennyonyi ne zijja ne zizirya, endala ne zigwa awali enjazi, awatali ttaka lingi, amangu ago ne zimera,
kubanga tezaalina ttaka ggwanvu, enjuba bwe yavaayo ne zigotookerera, kubanga tezaalina mmizi ne zikala. Endala ne zigwa ku maggwa, amaggwa ne gamera ne gazizisa, endala ne zigwa ku ttaka eddungi ne zibala emmere, endala 100, endala 60, endala 30. Alina amatu awulire. Abayigirizwa ne bajja ne bamugamba nti, kiki ekikwogeza nabo mu ngero? N'addamu n'abagamba nti, mwe muweereddwa okumanya ebigambo eby'ekyama eby'obwakabaka obw'omu ggulu, naye bo tebaweereddwa. Kubanga buli alina aliweebwa era alisukkirirawo, naye buli atalina aliggyibwako n'ekyali nakyo. Kyenva njogera nabo mu ngero, kubanga bwe balaba tebalaba, bwe bawulira tebawulira, so tebategeera. Naye Isaaya yalagula bibatuukiridde ebyayogerwa nti, muliwulira buwulizi, naye temulitegeera, muliraba bulabi, naye temulyetegereza, kuba omutima gw'abantu bano gusavuwadde, n'amatu gaabwe gawulira bubi, n'amaaso gaabwe bagazibye, baleme okulaba n'amaaso, n'okuwulira n'amatu, n'okutegeera n'omutima, n'okukyuka ne mbawonya. Naye amaaso gammwe galina omukisa kubanga galaba, n'amatu gammwe kubanga gawulira. Kubanga mazima mbagamba nti, bannabbi bangi n'abantu abatuukirivu abeegombanga okulaba bye mutunuulira, so tebaabiraba, n'okuwulira bye muwulira, so tebaabiwulira. Kale mmwe muwulire olugero lw'omusizi. Buli awulira ekigambo eky'obwakabaka nga takitegedde, omubi oyo ajja n'akwakkula kisigiddwa mu mutima gwe. Oyo ye yasigibwa ku mabbali g'ekkubo. N'oyo yasigibwa awali enjazi, ye oyo awulira ekigambo, amangu ago n'akikkiriza n'essanyu, naye talina mmizi munda mu ye, naye alwawo katono, bwe wabaawo ennaku n'okuyigganyizibwa olw'ekigambo, amangu ago yeesittala. N'oyo yasigibwa mu maggwa, y'oyo awulira ekigambo, naye okweraliikirira kw'ensi n'obulimba bw'obugagga bizisa ekigambo era tabala. N'oyo yasigibwa ku ttaka eddungi, y'oyo awulira ekigambo n'akitegeera, oyo ddala abala ebibala ddala ebibala, omulala aleta 10, omulala 60, omulala 30. Awo n'abaleetera olugero olulala n'ayogera nti, obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyizibwa n'omuntu eyasiga ensigo ennungi mu nnimiro ye, naye abantu bwe baali beebase, omulabe we n'ajja n'asigamu eŋŋaano ey'omu nsiko mu ŋŋaano ennungi n'agenda. Naye bwe yameruka, bwe yayanya, n'erabika n'eŋŋaano ey'omu nsiko. Abaddu be ne bajja ne bagamba omwami nti, ssebo, tewasiga nsigo nnungi mu nnimiro yo? Kale yali etya okubaamu eŋŋaano ey'omu nsiko? N'abagamba nti, omulabe ye yakola atyo. Abaddu ne bamugamba nti, oyagala tugende tugikoolemu? Naye n'agamba nti, nedda, mpozzi bwe munaaba mukoolamu eŋŋaano ey'omu nsiko, munaggyiramu n'eŋŋaano yennyini. Muleke bikole byombi bituuse amakungula. Mu biro eby'amakungula ndigamba abakunguzi nti, musooke mukuŋŋaanye eŋŋaano ey'omu nsiko, mugisibe emiganda eyokebwe, naye eŋŋaano yennyini mugikuŋŋaanyize mu ggwanika lyange. N'abaleetera olugero olulala ng'agamba nti, obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana n'akaweke ka kaladaali, omuntu ke yaddira n'akasiga mu nnimiro ye, nako nga ke katono okusinga ensigo zonna, naye bwe kaakula ne kaba kanene okusinga omuddo gwonna, ne kaba omuti, n'ennyonyi ez'omu bbanga nga zijja nga zibeera ku matabi gaagwo. N'abagamba olugero olulala nti, obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana n'ekizimbulukusa omukazi kye yaddira n'akisa mu bubbo busatu obw'obutta, n'okuzimbulukuka ne buzimbulukuka bwonna. Ebigambo ebyo byonna Yesu yabigamba ebibiina mu ngero, naye awataali lugero teyabagamba kigambo kituukirire ekyayogerwa mu nnabbi ng'agamba nti,
ndyasamya akamwa kange mu ngero, ndireeta ebigambo ebyakwekebwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Awo n'asiibula ebibiina n'ayingira mu nju. Abayigirizwa be ne bajja waali, ne bagamba nti, tutegeeze olugero lw'eŋŋaano ey'omu nsiko eyali mu nnimiro. N'addamu n'agamba nti, asiga ensigo ennungi ye mwana w'omuntu, ennimiro y'ensi, ensigo ennungi abo be baana b'obwakabaka, n'eŋŋaano ey'omu nsiko be baana b'omubi. Omulabe eyagisiga ye Setaani, amakungula y'enkomerero y'ensi, n'abakunguzi be bamalayika. Kale ng'eŋŋaano ey'omu nsiko bw'ekuŋŋaanyizibwa n'eyokebwa mu muliro, bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi. Omwana w'omuntu alituma bamalayika be, nabo balijjamu mu bwakabaka bwe ebintu byonna ebisittaza, n'abo abakola obubi balibasuula mu kikoomi eky'omuliro, mwe muliba okukaaba amaziga n'okuluma obujiji. Kale abantu abatuukirivu balimasaamasa ng'enjuba mu bwakabaka bwa Kitaabwe. Alina amatu awulire. Obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana n'eky'obugagga ekyakisibwa mu lusuku, omuntu n'akiraba n'akikweka, n'olw'essanyu lye n'agenda n'atunda by'ali nabyo byonna n'agula olusuku olwo. Nate obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana omuntu omutunzi anoonya eruulu ennungi, bwe yalaba eruulu emu ey'omuwendo omungi, n'agenda n'atunda by'ali nabyo byonna n'agigula. Nate obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana ekiragala kye basuula mu nnyanja ne kikuŋŋaanya ebya buli ngeri, bwe kyajjula ne bakiwalulira ku ttale, ne batuula ne bakuŋŋaanyiza ebirungi mu nkanga, ebibi ne babisuula. Bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi, bamalayika balijja, balyawulamu abantu ababi mu batuukirivu, balibasuula mu kikoomi eky'omuliro, mwe muliba okukaaba amaziga n'okuluma obujiji. Mubitegedde ebigambo bino byonna? Ne bamugamba nti, weewaawo. N'abagamba nti, buli muwandiisi yeeyigirizibwa eby'obwakabaka bw'omu ggulu kyava afaanana n'omuntu alina ennyumba ye, ajja mu tterekero lye ebintu ebiggya n'ebikadde. Awo olwatuuka, Yesu bwe yamala engero zino n'avaayo. Bwe yatuuka mu nsi y'ewaabwe n'abayigiriza mu kuŋŋaaniro lyabwe, n'okuwuniikirira ne bawuniikirira. Ne bagamba nti, ono yaggyawo amagezi gano n'ebyamaanyi bino. Ono si ye mwana w'omubazzi, nnyina si gwe bayita Maliyamu? Ne baganda be Yakobo, ne Yusufu, ne Simooni, ne Yuda? Ne bannyina bonna tebali waffe? Kale ono yaggyawo ebigambo bino byonna? Ne bamunyiigira. Naye Yesu n'abagamba nti, nnabbi tabulwa kitiibwa wabula mu nsi y'ewaabwe ne mu nnyumba y'ewaabwe. So teyakolayo byamagero bingi olw'obutakkiriza bwabwe. Matayo essuula ey'e14. Mu biro biri, Kerode ow'essaza n'awulira ettutumu lya Yesu, n'agamba abaddu be nti, oyo ye Yokaana Omubatiza azuukidde mu bafu, era ebyamaanyi bino kyebiva bikolera mu ye. Kubanga Kerode yali akutte Yokaana n'amusiba, n'amuteeka mu kkomera olwa Kerodiya, mukazi wa Firipo muganda we. Kubanga Yokaana yamugamba nti kya muzizo ggwe okubeera naye. Bwe yali ayagala okumutta, n'atya abantu, kubanga baamulowooza nga ye nnabbi. Bwe lwatuuka olw'okujjukira amazaalibwa ga Kerode, omuwala wa Kerodiya n'azina mu maaso gaabwe, n'asanyusa Kerode. Awo n'alayira, n'asuubiza okumuwa kyonna kyonna ky'anaasaba. Naye bwe yaweererwa nnyina, n'agamba nti, mpeera wano mu lutiba omutwe gwa Yokaana Omubatiza. Kabaka n'alumwa, naye olw'ebirayiro bye n'olw'abo abaali batudde nga balya naye, n'alagira okugumuwa, n'atuma n'atemako Yokaana omutwe mu kkomera. Ne baleeta omutwe gwe mu lutiba, ne baguwa omuwala n'agutwalira nnyina.
Abayigirizwa be ne bajja ne basitula omulambo, ne bamuziika, ne bagenda ne babuulira Yesu. Awo Yesu bwe yawulira, n'aviirayo mu lyato, n'agenda awali eddungu kyama, ebibiina bwe byawulira ne biva mu bibuga, ne bamugoberera nga bayita ku lukalu. N'avaayo n'alaba ekibiina kinene, n'abasaasira, n'awonya abalwadde baabwe. Bwe bwawungeera abayigirizwa be ne bajja waali, ne bagamba nti wano ddungu, obudde buyise nnyo, siibula abantu bagende mu bibuga beegulire emmere. Naye Yesu n'abagamba nti tewali kibazisaayo, mwe mubawe ebyokulya. Ne bamugamba nti tetulina kintu wano wabula emigaati 5 n'ebyennyanja 2. N'agamba nti mubindetere wano. N'alagira ebibiina okutuula ku muddo, n'atwala emigaati 5 n'ebyennyanja 2, n'atunula waggulu mu ggulu, ne yeebaza, n'amenyamu emigaati n'agiwa abayigirizwa, abayigirizwa ne bagabira ebibiina. Ne balya bonna ne bakkuta, ne bakuŋŋaanya obukunkumuka obwasigalawo, ebibbo 12 ebyajjula. N'abo abaalya baali abasajja nga50, abakazi n'abaana obutabassaako. Amangu ago n'awaliriza abayigirizwa okusaabala bamukulembere okugenda emitala w'eri, amale okusiibula ebibiina. Bwe yamala okusiibula ebibiina n'alinnya ku lusozi yekka okusaba, obudde bwe bwawungeera yaliyo bw'omu. Naye eryato lyali limaze okutuuka mu buziba nga lyesunda n'amayengo, kubanga omuyaga gwafuluma mu maaso. Awo ekiro mu kisisimuka ekyokuna n'ajja gye bali ng'atambula ku nnyanja. Abayigirizwa bwe baamulaba ng'atambula ku nnyanja ne beeraliikirira ne bagamba nti dayimooni, ne beekanga nga batya. Amangu ago Yesu n'ayogera nabo n'agamba nti muddemu omwoyo, nze nzuuno, temutya. Peetero n'amuddamu n'agamba nti Mukama wange, obanga ggwe wuuyo, ndagira njije gy'oli ku mazzi. N'agamba nti jangu. Peetero n'ava mu lyato n'atambulira ku mazzi okugenda eri Yesu. Naye bwe yalaba omuyaga n'atya, n'atanula okusaanawo, n'akaaba n'agamba nti Mukama wange, ndokola. Amangu ago Yesu n'agolola omukono n'amukwata, n'amugamba nti ggwe alina okukkiriza okutono, kiki ekikubuusizza? Bwe baalinnya mu lyato, omuyaga ne guggwaawo. N'abo abaali mu lyato ne bamusinza nga bagamba nti mazima oli mwana wa Katonda. Bwe baamala okuwunguka ne batuuka ku lukalu olw'e Genesaleeti. Abantu baayo bwe baamumanya ne batuma mu nsi eyo yonna eriraanyeewo, ne bamuleetera bonna abalwadde, ne bamwegayirira bakomeko bukomi ku lukugiro lw'ekyambalo kye, bonna abaakomako ne bawonyezebwa ddala. Matayo essuula ey'15. Awo ne bajja eri Yesu Abafalisaayo n'abawandiisi abaava mu Yerusaalemi nga bagamba nti abayigirizwa bo kiki ekiboonoonyesa obulombolombo bwe twaweebwa abakadde? Kubanga tebanaaba mu ngalo nga balya emmere. N'addamu n'abagamba nti nammwe kiki ekiboonoonyesa etteeka lya Katonda olw'obulombolombo bwe mwaweebwa? Kubanga Katonda yagamba nti nate nti avumanga kitaawe oba nnyina bamuttanga bussi. Naye mmwe mugamba nti buli aligamba kitaawe oba nnyina nti kyonna kye nandikwadde okukugasa nkiwadde Katonda, alirako okussaamu kitiibwa kitaawe. Mwadibya ekigambo kya Katonda olw'obulombolombo bwammwe bwe mwaweebwa. Mwe bananfuusi, Isaaya yalagula bulungi ku mmwe ng'agamba nti abantu bano banzisaamu ekitiibwa kya ku mimwa, naye omutima gwabwe gundi wala. Naye bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye by'okukwata. N'ayita ekibiina n'abagamba nti muwulire mutegeere,
ekiyingira mu kamwa si kye kyonoona omuntu, naye ekiva mu kamwa ekyo kye kyonoona omuntu. Abo abayigirizwa ne bajja ne bamugamba nti, omanyi Abafalisaayo nga baanyiiga bwe baawulira ekigambo ekyo? Naye n'addamu n'agamba nti, buli kisimbe kitange w'omu ggulu ky'ataasimba kirisimbulibwa. Mubaleke be basaale abatalaba. Naye omuzibe w'amaaso bw'akulembera muzibe munne, bombi baligwa mu bunnya. Peetero n'addamu n'amugamba nti, tunnyonnyole olugero olwo. Naye n'agamba nti, era nammwe temunnaba kuba na magezi? Temutegeera nti buli ekiyingira mu kamwa kigenda mu lubuto ne kisuulibwa mu kiyigo? Naye ebifuluma mu kamwa biva mu mutima, n'ebyo bye byonoona omuntu. Kubanga mu mutima mwe muva ebirowoozo ebibi, obussi, obwenzi, obukaba, obubbi, okuwaayiriza, okuvuma, ebyo bye byonoona omuntu. Naye okulya nga tanaabye mu ngalo tekwonoona muntu. Yesu n'avaayo n'agenda ku njuyi z'e Ttuulo ne Sidoni. Kale eraba, omukazi Omukanani n'ava ku mubibi eyo, n'ayogera waggulu ng'agamba nti, onsaasire Mukama wange, omwana wa Dawudi, muwala wange alwadde nnyo dayimooni. Naye n'atamuddamu kigambo. Abayigirizwa be ne bajja ne bamwegayirira nga bagamba nti, musiibule kubanga atuleekaanira emabega. Naye n'addamu n'agamba nti, saatumibwa wabula eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba ya Isirayiri. Naye n'ajja n'amusinza ng'agamba nti, Mukama wange mbeera. N'addamu n'agamba nti, si kirungi okuddira emmere y'abaana n'okugisuulira obubwa. Naye n'agamba nti, weewaawo Mukama wange, kubanga n'obubwa bulya obukunkumuka obugwa okuva ku mmeeza y'abakama baabwo. Yesu n'alyoka addamu n'amugamba nti, gwe omukazi okukkiriza kwo kunene, kibeere gy'oli nga bw'oyagala. Muwala we n'awona okuva mu kiseera ekyo. Yesu n'avaayo n'ajja ku ttale ly'ennyanja y'e Ggaliraaya, n'alinnya ku lusozi n'atuula okwo. Ebibiina bingi ne bijja gy'ali nga birina abawenyera, n'abazibe b'amaaso, ne baakasiru, n'abalema, n'abalala bangi, ne babassa awali ebigere bye, n'abawonya, ekibiina n'okwewuunya ne beewuunya bwe baalaba baakasiru nga boogera, abalema nga balamu, abawenyera nga batambula, n'abazibe b'amaaso nga balaba, ne bagulumiza Katonda wa Isirayiri. Yesu n'ayita abayigirizwa be n'agamba nti, nsaasira abantu kubanga leero baakamala nange ennaku 3 nga tebalina kyakulya. N'okubasiibula nga balina enjala sikyagala, wozi banaazirikira mu kkubo. Abayigirizwa ne bamugamba nti, tunaggyawo emigaati emingi bwe giti mu ddungu okukkusa ekibiina ekinene ekyenkana wano. Yesu n'abagamba nti, mulina emigaati emeka? Ne bagamba nti 7, n'ebyennyanja ebitono si bingi. N'alagira ekibiina okutuula wansi, n'atoola emigaati 7 n'ebyennyanja, ne yeebaza, n'amenyamu n'awa abayigirizwa ne bagabira ebibiina. Ne balya bonna ne bakkuta, ne bakuŋŋaanya obukunkumuka obwasigalawo ebisero 7 ebyajjula. N'abo abaalya baali abasajja 4,000, abakazi n'abaana obutabassaako. N'asiibula ebibiina, n'asaabala mu lyato, n'ajja mu mbibi y'e Magadaani. Matayo essuula ey'e16. Abafalisaayo n'Abasaddukaayo ne bajja, ne bamukema, ne bamusaba okubalega akabonero akava mu ggulu. Naye n'addamu n'abagamba nti, bwe buba akawungeezi, mugamba nti bunaaba bulungi kubanga eggulu limyuse. N'enkya nti wanaaba omuyaga leero, kubanga eggulu limyuse libindabinda. Mumanyi okwawula eggulu bwe lifaanana, naye temuyinza kwawula bubonero bwa biro? Ab'emirembe emibi
era egy'obwenzi banoonya akabonero, so tebaliweebwa kabonero wabula akabonero ka Yona. N'abaleka n'agenda. Abayigirizwa ne bajja emitala w'eri ne beerabira okutwala emigaati. Yesu n'abagamba nti, mutunuulire, mwekuume ekizimbulukusa eky'Abafalisaayo n'Abasadukaayo. Ne bawakana bokka na bokka nga bagamba nti, kubanga tetuleese migaati. Yesu n'amanya n'agamba nti, mwe abalina okukkiriza okutono, kiki ekibawakanya mwekka na mwekka, kubanga temulina migaati? Temunnaba kutegeera, so temujjukira migaati 5 eri abo 5,000 n'ebibbo bwe byali bye mwakuŋŋaanya, era emigaati 7 eri abo 4,000 n'ebisero bwe byali bye mwakuŋŋaanya? Ekibalobedde ki okutegeera nti sibagambiridde lwa migaati? Naye mwekuume ekizimbulukusa eky'Abafalisaayo n'Abasadukaayo. Ne balyoka bategeera nti tagambye kwekuuma kizimbulukusa kya migaati, wabula okuyigiriza kw'Abafalisaayo n'Abasadukaayo. Awo Yesu bwe yajja ku njuyi z'e Kayasaliya ekya Firipo, n'abuuza abayigirizwa be ng'agamba nti, Omwana w'Omuntu abantu bamuyita batya? Ne bagamba nti abalala bamuyita Yokaana Omubatiza, abalala nti Eriya, abalala nti Yeremiya, oba omu ku bannabbi. N'abagamba nti, naye mmwe mumpita mutya? Simooni Peetero n'addamu n'agamba nti, gwe Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Yesu n'addamu n'amugamba nti, olina omukisa Simooni bba Yona, kubanga omubiri n'omusaayi tebyakubikkulira ekyo, wabula Kitange ali mu ggulu. Nange nkugamba nti, gwe Peetero, nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno, so n'emiryango egy'emagombe tegirigiyinza. Ndikuwa ebisumuluzo eby'obwakabaka obw'omu ggulu. Kyonna kyonna ky'olisiba ku nsi kirisibibwa mu ggulu, kyonna kyonna ky'olisimulula ku nsi kirisumulibwa mu ggulu. Awo n'akuutira abayigirizwa baleme okubuulirako omuntu nti ye Kristo. Yesu n'asookera awo okubuulira abayigirizwa be nti kimugwanira okugenda e Yerusaalemi okubonyaabonyezebwa ennyo abakadde ne bakabona abakulu n'abawandiisi, n'okuttibwa, ne ku lunaku olwokusatu okuzuukizibwa. Peetero n'amutwala n'atanula okumunenya ng'agamba nti, nedda Mukama wange, ekyo tekiri kubaako n'akatono. N'akyuka n'agamba Peetero nti, dda ennyuma wange Setaani, oli nkonge gye ndi, kubanga tolowooza bya Katonda wabula eby'abantu. Awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti, omuntu bw'ayagala okujja ennyuma wange yeefiirize yekka, yeetika omusaalaba gwe angoberere. Kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza, na buli alibuza obulamu bwe ku lwange alibulaba. Kubanga omuntu kulimugasa kutya okulya ensi yonna naye ng'afiiriddwa obulamu bwe? Oba omuntu aliwaayo ki okununula obulamu bwe? Kubanga Omwana w'Omuntu agenda kujjira mu kitiibwa kya Kitaawe ne bamalayika be, n'alyoka asasula buli muntu nga bwe yakola. Ddala mbagamba nti waliwo ku bano abayimiridde wano abatalirega kukufa n'akatono okutuusa lwe baliraba Omwana w'Omuntu ng'ajja mu bwakabaka bwe. Matayo essuula ey'17. Ennaku 6 bwe zaayitawo, Yesu n'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana muganda we n'abalinnyisa ku lusozi oluwanvu bokka. N'afuusibwa mu maaso gaabwe, amaaso ge ne gamasaamasa ng'enjuba, ebyambalo bye ne bitukula ng'omusana. Laba, Musa ne Eriya ne babalabikira nga boogera naye. Peetero n'addamu n'agamba Yesu nti, Mukama wange, kirungi ffe okubeera wano w'oyagala. N'azimba n'ensiisira 3, emu yiyo, n'endala ya Musa, n'endala ye Eriya. Bwe yali ng'akyayogera, laba,
ekire ekimasaamasa ne kibasiikiriza, laba, eddoboozi ne liva mu kire nga ligamba nti, ono ye mwana wange gwe njagala, gwe nsanyukira ennyo, mumuwulire. Abayigirizwa bwe baaliwulira ne bagwa nga beevuunise ne batya nnyo. Yesu n'ajja n'abakomako n'agamba nti, muyimuke, temutya. Ne bayimusa amaaso gaabwe ne batalaba muntu wabula Yesu yekka. Bwe baali nga bakka ku lusozi, Yesu n'abalagira ng'agamba nti, temubuulirako muntu bye mwolesebbwa okutuusa Omwana w'Omuntu lw'alimala okuzuukira mu bafu. Abayigirizwa be ne bamubuuza ne bagamba nti, kale kiki ekigambye abawandiisi nti Eriya kimugwanidde okusooka okujja? N'addamu n'agamba nti, Eriya ajja ddala alirongoosa byonna, naye mbagamba nti Eriya amaze okujja, nabo tebaamumanya, naye baamukola bwe baayagala. Bw'atyo n'Omwana w'Omuntu alibonyaabonyezebwa bo. Awo abayigirizwa ne bategeera nti yayogera nabo ku Yokaana Omubatiza. Bwe baatuuka eri ekibiina, omuntu n'ajja gy'ali n'amufukaamirira ng'agamba nti, Mukama wange, musaasire omwana wange, kubanga agwa ensimbu zimubonyaabonya nnyo, kubanga emirundi mingi ng'agwa mu muliro era emirundi mingi mu mazzi. Ne mumuleetera abayigirizwa abo ne batayinza kumuwonya. Yesu n'addamu n'agamba nti, mmwe ab'emirembe egitakkiriza emikyamu, ndituusaawo okubeera nammwe, ndituusaawo okubagumiikiriza. Mumundeetere wano. Yesu n'amuboggolera, dayimooni n'amuvaako, omulenzi n'awona kuva mu kiseera ekyo. Awo abayigirizwa ne bajja eri Yesu kyama, ne bagamba nti, kiki ekitulobedde ffe okuyinza okumugoba? N'abagamba nti, olw'okukkiriza kwammwe okuba okutono, kubanga ddala mbagamba nti, singa mulina okukkiriza okwekana ng'akaweke ka kaladaali, bwe muligamba olusozi luno nti, vaawo wano genda wali, kale luligenda, so singa tewali kigambo kye mutayinza. Naye kyokka eky'engeri eno tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Bwe baali nga bakyatudde e Ggaliraaya, Yesu n'abagamba nti, Omwana w'Omuntu agenda kuweebwayo mu mikono gy'abantu, balimutta, ne ku lunaku olwokusatu alizuukizibwa. Ne banakuwala nnyo. Bwe baatuuka e Kaperunawumu, abantu abasolooza eri Didaakima ne bajja eri Peetero ne bagamba nti, Mukama wammwe tawa Didaakima? N'agamba nti, awa. Bwe yayingira mu nju, Yesu n'amwesooka ng'agamba nti, olowooza otya Simooni? Bakabaka b'ensi bawuwooza oba basolooza bantu ki? Baana baabwe nanti ki bannaggwanga? N'agamba nti, bannaggwanga. Yesu n'amugamba nti, kale abaana baddembe. Naye tuleme okubasittaza, genda ku nnyanja osuule eddobo, onyolere ekyennyanja ekinaasooka okubbulukuka, bw'onooyasamya akamwa kaakyo, onoolabamu esutateri, otwale eyo ogibawe ku bwange ne ku bubwo. Matayo essuula ey'e18. Mu kiseera ekyo abayigirizwa ne bajja eri Yesu ne bagamba nti, kale ani omukulu mu bwakabaka bw'omu ggulu? N'ayita omwana omuto n'amuyimiriza wakati waabwe, n'agamba nti, mazima mbagamba nti, bwe mutakyuka kufuuka ng'abaana abato, temuliyingira n'akatono mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kale buli eyeewombeeka ng'omwana ono omuto ye mukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Na buli alisembeza omwana omuto omu ng'ono mu linnya lyange ng'asembezza nze, naye alyesittaza ku abo abato bano abanzikiriza, waakiri asibibwe mu bulago olubengo olunene, balyoke bamusuule mu buziba bw'ennyanja. Zirisanga ensi olw'ebigambo ebisittaza. Kubanga ebisittaza tebirema kujja, naye zirisanga omuntu oyo aleeta ekisittaza. Obanga omukono gwo
oba ku ggulu kwo nga kukwesittaza, kutemeko okusuule wala, kye kirungi oyingire mu bulamu ng'obuzeeko omukono oba ku ggulu, okusinga okusuulibwa mu muliro ogw'emirembe n'emirembe, ng'olina emikono gyombi oba amagulu gombi. Era obanga eriiso lyo nga likwesittaza, liggyeemu olisuule wala, kye kirungi oyingire mu bulamu ng'oli wattulu, okusinga okusuulibwa mu geyeena ey'omuliro ng'olina amaaso gombi. Mulabe nga temunyoomanga omu ku abo abato bano, kubanga mbagamba nti mu ggulu bamalayika baabwe batunuulira ennaku zonna amaaso ga Kitange ali mu ggulu. Kubanga Omwana w'Omuntu yajja okulokola ekyabula. Mulowooza mutya? Omuntu bw'aba n'endiga ze 100, emu ku zo bw'ebula, taleka ziri 99 n'agenda ku nsozi n'anoonya eyo ebuzeeko? Era bw'aba ng'agirabye, mazima mbagamba nti agisanyukira eyo okusinga ziri 99 ezitabuze. Bwe kityo tekyagalibwa mu maaso ga Kitammwe ali mu ggulu omu ku abo abato bano okuzikirira. Muganda wo bw'akukola obubi, genda omubuulirire ggwe naye mwekka, bw'akuwulira ng'ofunye muganda wo. Naye bw'atawulira, twala omulala naawe oba 2, era mu kamwa k'abajulira 2 oba 3 buli kigambo kikakate. Era bw'agaana okuwulira n'ekkanisa, abeere gy'oli nga munnaggwanga era omuwooza. Mazima mbagamba nti byonna bye mulisiba ku nsi birisibwa mu ggulu, era byonna bye mulisimulula ku nsi birisimululirwa mu ggulu. Nate mbagamba nti baba bannammwe 2 bwe beetabanga ku nsi, buli kigambo kyonna kye balisaba kiribakolerwa Kitange ali mu ggulu. Kubanga bwe baba 2 oba 3 nga bakuŋŋaanye mu linnya lyange, nange ndi awo wakati waabwe. Awo Peetero n'ajja n'amugamba nti, Mukama wange, muganda wange bw'annyonoonanga n'amusonyiwanga emirundi emeka? Okutuusa emirundi 7? Yesu n'amugamba nti, sikugamba nti okutuusa emirundi 7, naye nti okutuusa emirundi 7 emirundi 7. Obwakabaka obw'omu ggulu kyebuva bufaananyizibwa n'omuntu eyali kabaka, eyayagala okubala omuwendo n'abaddu be. Bwe yasooka okubala, ne bamuleetera omu gw'abanja ettalanta 10. Naye kubanga teyalina kyakusasula, mukama we n'alagira okumutunda ne mukazi we n'abaana be n'ebintu byonna by'ali nabyo, ebbanja liggwe. Awo omuddu n'agwa wansi n'amusinza ng'agamba nti, Mukama wange, manja mpola nange ndikusasula byonna. Mukama w'omuddu oyo n'amusaasira n'amuta, n'amusonyiwa ebbanja. Naye omuddu oyo n'afuluma n'asanga muddu munne gwe yali abanja eddinaali 10, n'amukwata n'amugwa mu bulago ng'agamba nti, sasula ebbanja lyange. Awo muddu munne n'agwa wansi n'amwegayirira ng'agamba nti, manja mpola nange ndikusasula. N'atakkiriza, naye n'agenda n'amuteeka mu kkomera amale okusasula ebbanja. Awo baddu banne bwe baalaba bwe bibadde, ne banakuwala nnyo, ne bagenda ne babuulira mukama waabwe ebigambo byonna ebibaddeyo. Awo mukama we n'amuyita n'amugamba nti, gwe omuddu omubi, nakusonyiwa ebbanja liri lyonna, kubanga wanneggayirira, naye tekikugwanidde kusaasira muddu munno nga nze bwe nakusaasira ggwe. Mukama we n'asunguwala, n'amuwa mubambowa amale okusasula ebbanja lyonna. Bw'atyo Kitange ali mu ggulu bw'alibakola bwe mutasonyiwa mu mitima gyammwe buli muntu muganda we. Matayo essuula ey'19. Awo olwatuuka Yesu bwe yamala ebigambo ebyo, n'ava e Ggaliraaya n'ajja ku mbibi y'e Buyudaaya emitala wa Yoludaani. Ebibiina ebinene ne bimugoberera n'abawonyeza eyo. Abafalisaayo ne bajja gy'ali ne bamukema nga bagamba nti, omuntu ayinza okugoba mukazi we okumulanga buli kigambo?
N'addamu n'agamba nti, temusoma nti oyo yabakola olubereberye nga yabakola omusajja n'omukazi? N'agamba nti, omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina yeetabe ne mukazi we, nabo bombi banaabanga omubiri gumu. Obutaba babiri nate naye omubiri gumu. Kale Katonda kye yagatta awamu omuntu takyawulangamu. Ne bamugamba nti, kale Musa ekyamulagiza ki okumuwa ebbaluwa ey'okwawukana alyoke amugobe? N'abagamba nti, olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe, Musa kyeyava akkiriza mugobenga bakazi bammwe, naye okuva ku lubereberye tekyali bwe kityo. Era mbagamba nti buli anaagobanga mukazi we wabula okumulanga ogw'obwenzi, n'awasa omulala ng'ayenze, n'oyo awasa yagobebwa ng'ayenze. Abayigirizwa ne bamugamba nti ebigambo eby'omusajja ne mukazi we bwe biba bwe bityo, si kirungi okuwasa. N'abagamba nti abantu bonna tebayinza kukkiriza kigambo ekyo wabula abaakiweebwa, kubanga waliwo abalaawe abaazaalibwa bwe batyo okuva mu mbuto z'abannyaabwe, waliwo n'abalaawe abaalaayibwa abantu, waliwo n'abalaawe abeeraawa bokka olw'obwakabaka obw'omu ggulu. Ayinza okukikkiriza akikkirize. Awo ne bamuleetera abaana abato abasseeko emikono gye asabe, abayigirizwa ne babajunga. Naye Yesu n'agamba nti, mubaleke abaana abato, temubagaana kujja gye ndi, kubanga abalinga abo obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. N'abassaako emikono n'avaayo. Laba, omuntu n'ajja gy'ali n'agamba nti, Mukama wange, ndikola kigambo kye ekirungi mbeere n'obulamu obutaggwaawo. N'amugamba nti, kiki ekikumbuuzisa eky'ekigambo ekirungi? Omulungi ali omu, naye bw'oyagala okuyingira mu bulamu, wuliranga amateeka. N'amugamba nti, galuwa? Yesu n'agamba nti, tottanga, toyendanga, tobbanga, towaayirizanga, ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko, era yagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Omulenzi n'amugamba nti, ebyo byonna nabikwata, ekimpeebuuseeko ki ate? Yesu n'amugamba nti, bw'oyagala okuba eyatuukirira, genda otonde ebibyo ogabire abaavu, oliba n'obugagga mu ggulu, olyoke ojje ongoberere. Omulenzi bwe yawulira ekigambo ekyo, n'agenda nga anakuwadde, kubanga yali alina obugagga bungi. Yesu n'agamba abayigirizwa be nti, mazima mbagamba nti, kizibu omuntu omugagga okuyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu. Era nate mbagamba nti, kyangu eŋŋamira okuyita mu nnyindo y'empiso okukira omugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Abayigirizwa bwe baawulira ne beewuunya nnyo nga bagamba nti, kale ani ayinza okulokolebwa? Yesu n'abatunuulira n'abagamba nti, mu bantu ekyo tekiyinzika, naye Katonda ayinza byonna. Awo Peetero n'addamu n'amugamba nti, laba, ffe twaleka byonna ne tukugoberera, kale tuliba naki? Yesu n'abagamba nti, mazima mbagamba nti, mmwe abangoberera, mu mazaalibwa ag'okubiri Omwana w'Omuntu bw'alituula ku ntebe ey'ekitiibwa kye, nammwe mulituula ku ntebe 12 nga musalira omusango ebika 12 ebya Isirayiri. Na buli muntu yenna eyaleka ennyumba, oba baaluganda, oba bannyina, oba kitaawe, oba nnyina, oba baana, oba byalo, olw'erinnya lyange, aliweebwa emirundi 10 era alisikira obulamu obutaggwaawo. Naye bangi ab'olubereberye abaliba ab'oluvannyuma, n'ab'oluvannyuma abaliba ab'olubereberye. Matayo essuula eya 20. Kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana n'omuntu alina ennyumba ye, eyakeera enkya okukakasa abalimi balime mu lusuku lwe olw'emizabbibu. Bwe yamala okulagaana n'abalimi eddinaali ey'olunaku olumu, n'abasindika mu lusuku lwe olw'emizabbibu. N'afuluma
essaawa nga ziri 3 n'alaba abalala nga bayimiridde mu katale nga tebaliiko kye bakola. Nabo n'abagamba nti, nammwe mugende mu lusuku olw'emizabbibu, nange n'abaweera ekinaatuuka. Ne bagenda. N'afuluma nate essaawa nga ziri 6 era n'omwenda n'akola bw'atyo. N'afuluma essaawa nga ziri 11 n'asanga abalala nga bayimiridde, n'abagamba nti, kiki ekibayimiriza wano obudde okuziba nga temuliko kye mukola? Ne bamugamba nti, kubanga tewali muntu yatupakasizza. N'abagamba nti, nammwe mugende mu lusuku olw'emizabbibu. Obudde bwe bwawungeera, omwami w'olusuku olw'emizabbibu n'amugamba nti, bayite abalimi obawe empeera, osookere ku b'oluvannyuma okutuusa ku b'olubereberye. N'ab'omu ssaawa 11 bwe bajja ne baweebwa buli muntu eddinaali emu. N'abo abaasooka bwe bajja ne balowooza nti banaaweebwa okukirawo, naye nabo ne baweebwa buli muntu eddinaali emu. Bwe baagiweebwa ne beemulugunyiza omwami, nga bagamba nti bano ab'oluvannyuma bakoledde essaawa emu n'obenkanya naffe abaateganya enkya n'essana nga litwokya. Naye n'addamu n'agamba omu ku abo nti, munnange, sikukoze bubi, tewalaganye nange eddinaali emu. Twala eyiyo ogende, njagala okuwa ono ow'oluvannyuma nga ggwe. Siyinza kukola byange nga bwe njagala? Oba eriiso lyo bbi, kubanga nze ndi mulungi? Bwe bati ab'oluvannyuma baliba ab'olubereberye, n'ab'olubereberye baliba ab'oluvannyuma. Yesu bwe yali ng'ayambuka okugenda e Yerusaalemi, n'atwala abayigirizwa 12 kyama, n'abagamba mu kkubo nti, laba, twambuka tugenda e Yerusaalemi, n'Omwana w'Omuntu aliweebwayo mu bakabona abakulu n'abawandiisi, nabo balimusalira omusango okumutta, era balimuwaayo mu baamawanga okumuduulira, n'okumukuba, n'okumukomerera, n'alyoka azuukizibwa ku lunaku olwokusatu. Awo nnyina w'abaana ba Zebbedaayo n'ajja gy'ali n'abaana be, n'amusinza n'amusaba ekigambo. N'amugamba nti, oyagala ki? N'amugamba nti, lagira abaana bange bano bombi batuule, omu ku mukono gwo ogwa ddyo n'omulala ku mukono gwo ogwa kkono mu bwakabaka bwo. Naye Yesu n'addamu n'agamba nti, temumanyi kye musaba. Muyinza okunywa ku kikompe nze kye ŋŋenda okunywako? Ne bamugamba nti, tuyinza. N'abagamba nti, ku kikompe kyange mulinywerako ddala, naye okutuula ku mukono gwange ogwa ddyo ne ku mukono gwange ogwa kkono, si nze nkugaba, wabula eri abo Kitange be yakuterekera. Nabali 10 bwe baawulira ne banyiigira abooluganda 2. Naye Yesu n'abayita gy'ali n'agamba nti, mumanyi ng'abaami b'amawanga babafuga n'abakulu baabwe babatwala n'amaanyi. Tekiibenga bwe kityo mu mmwe, naye buli ayagala okuba omukulu mu mmwe anaabanga muweereza wammwe, na buli ayagala okuba ow'olubereberye mu mmwe anaabanga muddu wammwe, ng'Omwana w'Omuntu bw'atajja kuweerezebwa wabula okuweereza, n'okuwaayo obulamu bwe ekinunulo eky'abangi. Bwe baali nga bafuluma mu Yeriko, ekibiina ekinene ne kimugoberera. Laba, abazibe b'amaaso 2 abaali batudde ku mabbali g'ekkubo, bwe baawulira nti Yesu ayitawo, ne boogerera waggulu nga bagamba nti, Mukama waffe, tusaasire, Omwana wa Dawudi. Ekibiina ne kibaboggolera okusirika, naye bo ne beeyongera okwogerera waggulu nga bagamba nti, Mukama waffe, tusaasire, Omwana wa Dawudi. Yesu n'ayimirira n'abayita n'agamba nti, mwagala mbakole ki? Ne bamugamba nti, Mukama waffe, amaaso gaffe gazibuke. Yesu n'akwatibwa ekisa n'akoma ku maaso gaabwe, amangu ago ne balaba ne bamugoberera. Matayo essuula eya 21. Bwe baasembera okumpi ne Yerusaalemi, ne batuuka e Besufage ku lusozi olwa Zayituuni. Awo Yesu n'atuma abayigirizwa 2, n'abagamba nti, mugende mu mbuga ebali mu maaso, amangu ago munaalaba endogoyi ng'esibiddwa,
n'omwana gwayo nayo muzisimulule muzindeetere. Naye omuntu bw'anaabagamba ekigambo, munaagamba nti Mukama waffe yazaagala, naye anaaziweereza mangu ago. Kino kyabaawo ekigambo kituukirire nnabbi kye yayogera ng'agamba nti, mubuulire muwala wa Sayuuni nti, laba, kabaka wo ajja gy'oli. Omuteefu nga yeebagadde endogoyi, n'akayana omwana gw'endogoyi. Abayigirizwa ne bagenda, ne bakola nga Yesu bwe yabalagira, ne baleeta endogoyi, n'omwana gwayo, ne bazissaako engoye zaabwe n'azituulako. Abantu bangi ab'omu kibiina ne baaliira engoye zaabwe mu kkubo, abalala ne batema amatabi ku miti ne bagaalira mu kkubo. Ebibiina ebyamukulembera n'ebyo ebyava ennyuma ne byogera waggulu ne bigamba nti, Ozaana eri omwana wa Dawudi, aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama, Ozaana waggulu mu ggulu. Awo bwe yayingira mu Yerusaalemi, ekibuga kyonna ne kikankanyizibwa nga kigamba nti, ani ono? Ebibiina ne bigamba nti ono nnabbi, Yesu ava mu Nazaaleesi eky'e Ggaliraaya. Yesu n'ayingira mu yeekaalu ya Katonda, n'agobera ebweru bonna abaali batundira mu yeekaalu, n'avunnika embaawo ez'abaali bawaanyisa effeeza, n'entebe ez'abaali batunda amayiba, n'abagamba nti kyawandiikibwa nti ennyumba yange eneeyitibwanga nnyumba ya kusabirangamu, naye mmwe mugifuula mpuku y'abanyazi. Awo abazibe b'amaaso n'abalema ne bajja gy'ali mu yeekaalu n'abawonya. Naye bakabona abakulu n'abawandiisi bwe baalaba ebyamagero bye yakola, n'abaana abaayogera waggulu mu yeekaalu nga bagamba nti, Ozaana eri omwana wa Dawudi, ne banyiiga ne bamugamba nti, owulira bano bwe bagamba? Yesu n'abagamba nti, mpulira, temusomangako nti, mu kamwa k'abaana abato n'abawere otuukirizza ettendo? N'abaleka n'afuluma mu kibuga, n'agenda e Besaniya n'asula eyo. Awo enkya bwe yali ng'addayo ku kibuga, enjala n'emuluma. N'alaba omutiini gumu ku mabbali g'ekkubo, n'agutuukako, n'asanga nga tekuli kintu wabula amalagala ameereere, n'agugamba nti, tobalanga bibala emirembe n'emirembe. Amangu ago omutiini ne guwotoka. Abayigirizwa bwe baalaba ne beewuunya ne bagamba nti, omutiini guwotose gutya amangu? Yesu n'addamu n'abagamba nti, mazima mbagamba nti, bwe munaabanga n'okukkiriza nga temubuusabuusa, temuukolenga kino kyokka eky'omutiini. Naye bwe muligamba olusozi luno nti, situlibwa osuulibwe mu nnyanja, kirikolebwa. Ne byonna byonna bye munaayagalanga nga musaba nga mukkiriza, munaabiweebwanga. N'ayingira mu yeekaalu, bakabona abakulu n'abakadde b'abantu ne bajja gy'ali ng'ayigiriza, ne bagamba nti, buyinza ki obukukoza bino? Ani eyakuwa obuyinza buno? Yesu n'addamu n'abagamba nti, nange kambabuuza ekigambo kimu, bwe munaakinzivunnula, era nange n'ababuulira obuyinza bwe buli obunkoza bino. Okubatiza kwa Yokaana kwava wa? Mu ggulu, nanti ki mu bantu? Ne beebuuzaganya bokka na bokka, ne bagamba nti, bwe tunaagamba nti mu ggulu, anaatugamba nti, kale kiki ekyabalobera okumukkiriza? Naye bwe tunaagamba nti mu bantu, tutya abantu, kubanga bonna baamulowooza Yokaana nga nnabbi. Ne baddamu Yesu ne bagamba nti, tetumanyi. Naye n'abagamba nti, era nange sibabuulira obuyinza bwe buli obunkoza bino. Naye mulowooza mutya? Waaliwo omuntu eyalina abaana be babiri, n'ajja eri ow'olubereberye n'agamba nti, omwana, genda okole emirimu leero mu lusuku lw'emizabbibu. N'addamu n'agamba nti, ŋŋaanyi, naye oluvannyuma ne yeenenya n'agenda. N'ajja eri owookubiri n'amugamba bw'atyo. Naye n'addamu
n'agamba nti kaŋŋende ssebo, n'atagenda. Kw'abo bombi ani yakola kitaawe ky'ayagala? Ne bagamba nti ow'olubereberye. Yesu n'abagamba nti, mazima mbagamba nti abawooza n'abenzi baabasooka mmwe okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Kubanga Yokaana yajja gye muli mu kkubo ery'obutuukirivu, nammwe temwamukkiriza, naye abawooza n'abenzi baamukkiriza, nammwe bwe mwalaba bwe mutyo n'oluvannyuma temwenenya okumukkiriza. Muwulire olugero olulala. Waaliwo omuntu yalina ennyumba ye, n'asimba olusuku olw'emizabbibu, n'alukomerako olukomera, n'alusimamu essogolero, n'azimba ekigo, n'alusigira abalimi, n'atambula olugendo. Awo omwaka bwe gwali gunaatera okutuuka ebibala okwengera, n'atuma abaddu be eri abalimi babawe ebibala bye. Naye abalimi ne bakwata abaddu be, omu ne bamukuba, omulala ne bamutta, omulala ne bamukasuukirira amayinja. N'atuma nate abaddu abalala bangi okusinga ab'olubereberye, ne babakola nabo bwe batyo. Oluvannyuma n'abatumira omwana we ng'agamba nti, banaawulira omwana wange. Naye abalimi bwe baalaba omwana ne bagamba bokka na bokka nti, ono ye musika, mujje tumutte tulye obusika bwe. Ne bamukwata ne bamusindiikiriza mu lusuku olw'emizabbibu ne bamutta. Kale, mukama w'olusuku olw'emizabbibu bw'alijja alibakola atya abalimi abo? Ne bamugamba nti abo ababi alibazikiriza bubi, naye olusuku olw'emizabbibu alirusigira abalimi abalala abanaamuweerezanga ebibala byamu mu mwaka gwabyo. Yesu n'abagamba nti, temusomangako mu byawandiikibwa nti, ejjinja abazimbi lye baagaana lye lyafuuka omutwe gw'ensonda, kino kyava eri Mukama era kya kitalo mu maaso gaffe? Kyenva mbagamba nti obwakabaka bwa Katonda bulibaggyibwako mmwe, buliweebwa eggwanga eribala ebibala byabwo. Era agwa ku jjinja lino alimenyekamenyeka, n'oyo gwe ligwako lirimubetenta. Awo bakabona abakulu n'Abafalisaayo bwe baawulira engero ze, ne bategeera nti ayogedde ku bo. Nabo bwe baali baagala okumukwata, ne batya ebibiina kubanga byamulowooza okuba nnabbi. Matayo essuula eya 22. Yesu n'addamu n'ayogera nabo nate mu ngero, ng'agamba nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyizibwa omuntu eyali kabaka, eyamufumbira omwana we embaga ey'obugole, n'atuma abaddu be okuyita abaayitirwa embaga ey'obugole ne batayagala kujja. N'atuma nate abaddu abalala ng'agamba nti mubuulire abantu abaayitibwa nti, laba, nfumbye embaga yange, ente zange n'eza ssava zittiddwa, ne byonna byeteeseteese, mujje ku mbaga ey'obugole. Naye bo ne batassaayo mwoyo ne bagenda, omulala ku kyalo kye, omulala mu buguzi bwe. Abaasigalawo ne bakwata abaddu be ne babagirira ekyejo ne babatta. Kabaka n'akwatibwa obusungu, n'agaba eggye lye, n'azikiriza abassa abo, n'ayokya ekibuga kyabwe. Awo n'agamba abaddu be nti, obugole bweteeseteese, naye abo abaayitibwa tebasaanira. Kale mugende mu masaŋŋanzira g'enguudo, bonna be munaalabayo mubayite ku mbaga ey'obugole. Abaddu bali ne bagenda mu nguudo ne bakuŋŋaanya bonna be baalaba, ababi n'abalungi, obugole ne bujjula abagenyi. Naye kabaka bwe yayingira okulaba abagenyi, n'alabamu omuntu atayambadde kyambalo kya bugole, n'amugamba nti, munnange oyingidde otya wano nga tolina kyambalo kya bugole? N'abonera. Awo kabaka